ono siye Kayono pozi baneyoka soko posing oline genocide njagala ekintu ekyo era ekintu ekyo kiraga abantu Bobi Wine weyesimbawo bannayuganda ngenda bagamba kino ekintu Bobi Wine wamala okwesimbawo mu 2017 government ne taking initiative mu byabayimbi nebuuza Bobi Wine influence ajijjawa tukoze tutyo kuba Bobi Wine nteekateeka little did we know nti ne babagamba abayimbi abo bafuna sente mu bintu bibiri performing ne copyright Museveni awatandika nakikwasa muganda we nagamba kuba ku performance tusoro bagana kiri ekya copyright noonya abantu abategeera tubabuuze nga twefuula ababayamba tubajjemu information tulabe mbandi awo nga General Museveni anoonya abantu basoro muleetera nga bamugambye nti Bobi Wine ekimwanguza sente zajja mu kuyimba azijja mu kutunda ennyumba kati eyakimugamba ndoze yakigatta nti mu kutunda tape kibayita copyright ne performance kati Museveni agamba mundeetera abantu basoro kunyunyira ebibayita bya copyright kati yenga kyayita copyright kwe kutunda tape kati 2017 bantu ala mu meeting nga mulimu omusajja yafa bamuyita batya Azara kali Alex akatamula ne full figure gundi Dick promotion bantu ala Dick promotion ndo obalusini yalimu ne bani ngabo nabalala nalisi bamanyi oba bakasa oba bani kati nze bansportinga because bampuliranga ku ma radio before nga njogera ku bya copyright kati nzija mu meeting nenga simanyi tuli no mu state house naye kyenyagala ogamba abatuuliriza nga nze simanyi nti nno tuvudde mu kalumu Museveni anoonya bamugambye nti Bobi Wine ke yeesimbye buli muyimbi agenda kwesimbawo tu bamugambye nti abayimbi awo bagagga era obugagga bwe babujja mu kutunda music kyebayita copyright kati Museveni ng'alowooza totunda music kyebayita copyright kati ng'ayagala kumanya actually wamala kitegeera azibe enzizi Museveni oyo ng'anaalumba omulabe asooka kwetooloola n'amanya amaanyi go n'obunafu bwo owulire kyemugamba n'alyoka ajja okulya over kyobola Museveni kyentegedde katono okusala ekiri nti byonna byatandika lwa Bobi Wine era tebakulimba nga kakalaamu nti Bobi Wine si yereeta ekintu ekyo pressure copyright inzenze oluko lw'okusanyawo Bobi Wine lutandika Bobi akava mu kalulu nga mwaba lukulidde anti kati tetumanyi Museveni bamugamba nti oyo omusajja soko muteme nteekateekezi mugaana okuperforminga mujjeko sente zafuna mu music kati kiri kyafuna mu music bakiyita copyright kati Museveni n'anoonya baani abakitegeera bwe tumunnyonnyola awo n'ajja naga atulonda mu baddiiki babagoba bo baali baagala sente n'abalala Museveni n'alondamu be yalaba abategeera ne tugenda ewa Sale kumbe tutandika olugendo lw'emyaka nga 5 nga tetumanyi Sale yajja n'omusajja gw'ayagala ennyo omutambuzi w'enjaga gwayita Tony Simpijja mwe bayimbi mwe bagambe era no gwe Eddie Kenzo sigaza biguuna byo sigaza bakita biguuna koze sigaza bitibwa byo kiri kinsumatuse sigaza bitibwa byo Eddie Kenzo sigaza bitibwa byo but Eddie Kenzo temwina mugenda kutuuka we mbate mu appreciating abantu babaddewo ayaga tumuleta report nti omuyimbi wabata performance nga ne bakasiwukira bagwa tebagula music wallahi taina wafuna sente aina zifuna ku radio mu UPRS kati yenga Museveni kyabala kyetutategeera ng'ayagala tumunnyonnyole weewalala omuyimbi wasobola okufunira ssente gavumenti emuyambeko kumbe w'omusongera nti weewano wagenda oziba Museveni muzibu kyovola Museveni katolaba bampuuga abo bampuuga naye baba baagala nnyo kati abo yabatadde ku ttaka amala kwetoola n'amanya amaanyi go galiddo bakazi sente ekyo kasa kitegeera bakazi sente kyovola ba Museveni ne Bobi Wine nalabye Kaponga ayogera ekintu kyenzikiriza yagambye abo abasajja mubaveeko bonna bazanya chess Museveni ekintu kisinga omuluma tamanyi step ya Bobi Wine jazaako netondera bannayuganda n'abayimbi
twamuwa byonna ebyama nga ffe tetumanyi nga tulowooza agenda kuyamba bayimbi kumbe Museveni yali yatekera Bobi Wine ng'akiwulidde agenda kwesimbawo ye nga byonna ng'agamba ayagala kumanya omuyimbi wa wajja ssente. Museveni wrongly believed ti Bobi Wine tasobola kujja Bulaaya kufuna ssente. Bobi Wine teri muna Uganda asobola muwa ssente agenda zijja mu kuyimba naaga akatusibe okuyimba. Copyright nchiddamu nga nenenyeza bannayuganda n'abayimbi. Museveni taleetaako kintu kuyamba bayimbi. Ye baamugamba nti bw'oba oyagala okukuba Bobi Wine sooka omutegeere ozibe byonna byafuniramu ssente. Basajja bakukozesa nnyo mwana ate mbadde siwuyanga wakeeranga nnyo ku radio awo nga tebampa na transport tebakola werekereza otulo bagamba era nze Kakalaamu nze because of Bobi Wine ebyo byonna bye nakola mu art industry byonna the directive was temumuwa ssente. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe, era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Singa eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Alright, tukwanirizaako nnyo ku The Answer Channel ina gyesinzira okubate ng'otulaba omukutu guno agamba ogenda ku mukutu gwa YouTube notekamu ekigambo DN olekawo space notekawo answer notekawo space notekawo channel ojja kusobola nnyo okubate ng'olaba works zaffe zigezaako okubate nga tutambula bwe tudde naye waneno ntera nnyo okubajjukiza tutambule naye kati emyaka gigenda mu 6 one of the pioneers ab'omukutu guno even before Isma kubeera nga afuuka mugundiivu naye yaliko era y'omu ku bantu abasookera ddala okubate nga bamu acceptinga and naye introducinzeyo n'omulala bamuyita Matovu Junior. Matovu Junior. Ne bamu accepting. Oh, I'm wow. so humbled, yeah. Matovu Junior Muganda wafu. No, Matovu Junior, that's good. Yeah. Matovu Junior is a good guy. Yeah. Just lwakwanga yali talina platform. Yeah. Ate jukira yali ku mainstream. Nga bino ebintu byaffe babirabanga. Matovu Junior, that's good. Era sebo wembere wa Matovu Junior. Nga bagamba kati tufunye Matovu kati tugendeko ewakaye. Kati binyanguira nti kakati kagenda nange mbampuliranga ekintu kitambula. Oli otya? Andi bulungi leero. Ndero nina jacket yene nsanyusizza nnyo kuba tugenda mu spring, right? Yeah. Aha. Tonyo kufaako obufi. Omanyi osobola okukola wano ensobi ne batusekerera ne batugamba omuntu abeere Kampala osobola okugamba forum mu kifo kya spring. Nali ndaba Shasha Brighton ng'ali ne Flavia Namulindwa. Na Shasha Brighton ayagala bamuleeteko e Bulaaya. Abategeka ebivulu wano. Nagamba ate ddala nnyo mundete nnyo musamaawo. Ddala nnyo mundete musama kwoli sama erimuki. Eyo ng'obunyogovu bungi obwo mwenjaga. Nagamba eyo ng'obunyogovu njagala nnyo n'ebikke ebijaketi awo kwoli nti musama nti mwenjagalira ddala nga bukuttibwe buti. Negamba Kakalaamu bakola bulungi nnyo ne bamuleetako e Bulaaya. Nabunanga abaana abo balaba tebafuna chance tebafuna nze Shasha Brighton mwagala nnyo muwala of course until now muwala mulungi ayimba bulungi but Uganda doesn't appreciate talent ojja kula kati bano kale sikyogera with bias weewuunya nti nno
omuntu ayimbira mu nnyindo ne mu autotune nga Alien Skin asobola okujja n'akola ebintu bye ng'abaana nga Sasha Brighton abayimba evoko kugamba Sasha Brighton osobola okutuula booti n'ayimba 2 hours noga sente zanziweddeyo era kyovula nebaza bannayuganda kati abaaniriza oyo n'omwana Tracy Melon oyo muwala olabira ddala ng'omuwala ayimba okisegeera wanyamato naye Keizi ya Mutembe Michael naye nga yatembeesa omuntu kati Keizi Mutembe si w'abantu naye nze anti kati nze nakulira na maama wange ngawuliriza abayimbi naye era ngenda boogera nga era tubamanyi Banita Baker Diana Rose omumanyi kati music kati oyo mu nyumba gwe nakula mpuliriza kwa mama wange yali amuwuliriza okisegeera Babyle Ocean nga byawuliriza kati nze njagala nnyo omuntu nga muyimbi ba Brian McKnight nga baawuliriza kati nze omuyimbi yenna newemba simanyi nga amanyi okuyimba kyovola kinyangwira ogamba abantu accept Sasha Brighton you know mwana mulungi nange tanevuulira loze nti mwogeddeko mu bubi alulirwa kwanga nayogera luli nankubirako nangamba angokaye Sasha ngenda kwogera ne Richmond oba ne Jobs ne bana abali wano visa za +1 zo zazibuwadde nandyogeddeko ko ne Hope naye zazibuwaddeko eri kyanguko tugenda kwogera nabo nkubirako ku simu tulabe bw'otojikuba nja byerabira anoonya bunoonya tagirina agirina ekuba yankubira shene ey'olwaleero njagala jebaza era njiweereze omukyala gwe muyita maama wange ate maama wange n'ababeera maama wo kituufu Esther okutuula wano mwene Entebbe yabiyimbamu omutwe obunaku okyogera era nakati sisobola kulimba nti mmanyi ne tiketi era tazoogerangako up to now naye bw'otuuka wano otandika okulaba nga si byangu byakukwata ssente oli zikuwa ozisasule bwe zityo kakalamu otegereranga nti ssente za value ebulaaya wegenda ku muntu nga mulinga ku mukolo musabe $2 olabe kitambula boti ng'osaba abantu olaba banaakwata $1 oli asobola okuga kaadi wantebasa nomuga mpa ku e-transfer asobola okwebuzaabuza n'agenda mu shortco kati oli okukwata ssente ze n'agula ticket. Andrew, you are my brother. I want to appreciate your mom in front of you. Your mom will be part of my story for my kids and my children. I don't know if 20 years or 10 years from now, maybe you'll be speaking English throughout. So I'm trying to use English. I don't know. Andrew Ruganda talutegerako dati mugoye. Doesn't know anything. Andrew, we need to backbite him. Let me talk this when you're here. Okay, Andrew first come. Let me appreciate mom. Banange mutusase tulina aboluganda baffe abali mu America. You know Andrew, some people might think that we are commoners. They don't know that we have the, other families, family members this side. Now Andrew, you know me, I talk loudly. I think you'll have this one with you for a moment. So Andrew, which means you can't hear any single Luganda? No, I understand everything. You understand? I thought I was going to backbite you. No. Yeah, I can't say anything back, but I understand everything. You do, eh? Yes. Wow. Andrew, nice to meet you. Thank you. Kakaram always, of course, talks about a lot about the mom and the family, guys. And the dad as well. Yes, and I'm like, oh, but I'm so proud. Thank you. Receiving this from you guys, it means a lot. Okay, this is the story. The first day. Andrew ategera Oluganda. Kati yogera Oluganda nga mixingamu Oluzungu. Akakwogera Oluzungu lwonna. Lwaki sirwogera? Ali Andrew ayogera Oluzungu. Tujja kutandika. Fenna tulinga abatamanyi Luzungu. Andrew speaks the accent. Leka ntiteekane webinaagaana nazzawo Oluganda. Okay, so this is the story. My first day, nja kumixinga. I will mix. Yes. I want you to understand. I want to understand, right? Okay. Everything. Now, my first day to travel from Uganda to any country in my life, it was from Uganda to Dubai. So, at the airport, Entebbe International Airport, with Case,
Sandra Ryan, DJ Roger, Isma All Access, Douglas Wanga, and me myself. Before checking, is it checking in? Checking in. Checking in. So I met the family. I met your dad. I met you. Where? Dubai? Entebbe. Oh, Entebbe. Entebbe Airport. Okay. And your mom. Okay. Then your mom, I think, I don't know what the magic was, the magic there, but I remember stepping down. I mean, stepping back. And they say like, oh, Sika Kalam is here. Can we take a picture? Yes. And we took a picture that day. Okay. So the relationship is started from there. Okay. Your mom and your dad. Yes. Then we started communicating, and I became a family member in short term. Then when I was coming, the time I was coming to Canada, I connected with your mom again, and she bought a ticket from Uganda to Canada. In the season of, I think in November, when the ticket is rising, the price is rising, Yes. she bought it. From that day she bought it up to now, I don't know the cost of that ticket. She never disclosed it, and I don't know. I want to appreciate you, entire family, because now you because she did it. at least that money you would have said to her mom, mom, give me that money, I go shop. Yeah. You know. You know, one thing my mom told us when we were kids, Yeah. it was like, it doesn't matter what position you are, it doesn't matter if you're the janitor, it doesn't matter if you're a doctor, it doesn't matter who you are. Yeah. If you treat everybody that you meet, regardless of who they are or what experience, nicely, then it will come back tenfold. Yeah. She is everything. She has never asked me for anything in my life. Anytime she could come, even this trip, it was we have disagreements, and just like every family does. Yeah. But she needed something. She was like, Andrew, I need to step out the house. Yeah. I've been on vacation, and it was my first. I've only been back at home for about 3 months, and I was like, you know what? Let me think about her for a change. Yeah. 31 years of life, she has always thought about me. So let me give her these 4 days. Yeah. And it was supposed to be a 2-day trip. It turned into a 4-day trip. Yeah. But she needed this, and I thought it was just about her. And now, my 4th day, she did this for me. Wow. She again did something for me that I couldn't see that she was doing for me. I needed this more than she did, and she put me into a light. This is my first time in camera. This is my first time in front of a camera. I didn't even know I could do something like this. So even her putting me inside this position, at first I was like, no, we gotta drive. But now I'm inside a camera. This is what I want to do for a living. This is my first time doing ever. good. You're Yeah. I'm seeing you're doing good, I tell you. Yeah, but it was just, I think she sees something in me. She sees something in everybody. Yeah. That she navigates through life that sometimes we can't see inside ourselves. So her putting me inside this position, her even putting me here is something very special to me. Do you know a group called Boys to Men? Boys to Men, yes. Boys to Men. Do you know one of the group members started a podcast? No. Podcast. The thin one like this guy. Yeah, okay. So, Sean, I think the one called Sean, the one who was thin. I don't know the names. But I know the people. I'll send you the link. Okay. Because why I'm saying that, the way now I'm seeing you flowing. Yeah. Because what that guy does, he brings those musicians of the golden age of 90s. Yes. The Mariah Careys, the whoever. Just a podcast. And I'm telling you, it's so wonderful. Now, the way I see you flowing and the way you're talking, you are doing good, by the way. Yeah. Thank you. I appreciate it. I'm thankful that you guys even gave me this platform to even call me here and do it. I'm still a little nervous, but I feel that I think once you're in front of the light, it's not as scary as you think it's gonna be. It's something that you now I can be myself, because I do this usually like in my everyday basis, but I've always been a little camera shy, and now being here, it's not as bad as I thought it was gonna be. Now, what we can do, let me tell you, when you start your thing, this guy is so good with that. He can tell you how to connect, even if we are living in Canada. We can connect that once in a week, or twice in a week, or twice in a month, and we do some broadcast. In that you can have that
that audience of in Africa, in Uganda most especially, then in US, you combine. In that the next time you go back to Uganda, even we can call our friends on the TV, on the radio, hey, our brother is coming. This is a brother we're doing with the broadcast. Is coming. Give him 30 minutes on the TV, I'm telling you. Thank you so much. I'm waiting on that. When you go back to USA, start your thing, connect. When you need us to be on the, you don't need to fear. I'm a political analyst. We can come and discuss that. Or music, most especially musicians of the old golden age, 90s, whatever. Even in the US, we can discuss that. And you tap into that audience of Ugandan audience, US audience, Canadian audience, and So what I'm looking to create, it's kind of like my name is Drew a Story. It's basically understanding why you are the reason that you are. Okay. Why do you do the things that you do? Everyone grows up and has, I think, through childhood, through whatever you do, there's a reason of why you do the things that you do, why you are who you are. And I think what I want to create is just being like a motivation. Being motivation for me to tell your story, for me to tell my story, but also for us to understand that, hey, through anything you could achieve whatever you want. You could go by me talking about my own personal struggles, by you talking about this, by him, Kakalam talking about everything that he's going through. Uplifting someone. Well, everybody needs that. I think one thing I live by every single day is suicide and mental health, big thing in America. People die. Even here in Canada, I tell you. Yeah. My favorite comedian, one of my favorite was Robin Williams, funniest guy I ever knew. And he ended up killing himself. And you could think that somebody, by just saying hi to somebody, it could really change their life. It could save their life. Somebody could be like, oh, I'm going to do that. I remember school bullies. Everyone wants to bully this one kid, but I was never a bully. I can't just see somebody and be like, oh, this guy is nerd. He's this, he's that. No, I think what you have to do is, hey, maybe that little kid saying hi to him, maybe saying oh, how are you doing today? That could change him, and maybe he doesn't want to shoot that school up. Maybe he doesn't want to do something bad to himself. Maybe he doesn't want to put any harm to everybody. And if we start that at childhood, it could change the world. It could. It could change the world. I'm so touched to be a fan of bro. Me, I'm for Cat Williams, Eddie Murphy. Okay. Steve No. I still I like my Dave Chappelle. I like my of course. Yeah, that's good. But I'm telling you, you've got it. You have it. Thank you so much. I could see you're flowing, because what matters when you're in front of the camera is to flow. Yes. Another thing, you know what you want. Yes. Being actually, you have that inch. If you say what you want is to bring people, tell their story in that they can inspire other people. Yes. That's so wonderful, I'm telling you. Thank you. You're going to have it. The next time you go to Africa, I have to know. Yes. Because I want you, but the next time you go to Africa, you've got your thing in that we can connect to our friends. At least they host you on the radio, or on the TV. Yes. And, because whatever you can say can inspire someone. Yeah. Thank you, guys. Yeah. I appreciate you guys for having me. Is it okay if you can give one of your social media handles? Yes, my name is Drew a Story. It's DREW_A_STORI. And that's on Instagram, TikTok. I'm coming to Facebook soon. Just give me some time. You have to, because the African audience, most of them goes to Facebook. Yes. I'm gonna create my YouTube as that name as well. Just by the time this comes out, this is gonna be already created. All right. But now the way you were saying your Instagram, you were talking to Americans. Yeah. Can you slow down? Okay. To the African audience. I got you guys. So it's Drew, DREW_A_. Underscore your dash. T, it's a dash that goes under. You messed everything up. You would have let him finish, then you ask. Okay. Underscore. Yes. Now, do it again. Now, Kakala messed everything up. It's okay. It's DREW, Drew_A_STORI.
So it's drawing somebody into your story. It's that's the principle of it. Please make sure the YouTube you don't bring a lot of underscores. No. The YouTube is gonna be just Drew our story. Thank you. Yes. I think TikTok wouldn't allow me, and Instagram gave me a little tough. But now for the YouTube is gonna be just that. Yeah. Okay. But you have to, even in the TikTok, whatever, this guy knows, just the name, he'll do it for He'll help me improve it. Yes, guys. Give me some time. I've only been into this about a month and a half, but it's growing already. It has. Yes. And on top of that, I also create so I design my own 3D prints and I print out something. So you just passed me that phone right there? Yeah. You do? Yeah, so I actually created this case. My phone case that I have right here. It's me. I created my own thing. I do designs. If you have like superheroes that you like or anything, something inside the house that you want to put, my TikTok and my Instagram already have all of that. That's how I gave myself the motivation to actually start everything. You could touch the case and everything. And this is this is amazing. Yes. And now what you do when you call, like, you can send him a link, you send me a link, we put on our social handle. Yes. In that we can push our brother, like that. Thank you. Just a link. Yes. In that someone sees it, will go to your link to follow you. Yes. That's the way we do it. All right. This is so wonderful. You I have to send us appreciate it. everything you do, everything you record and do it. You have to send a link. Thank you, guys. Thank you for having me. Brother. Thank you for having me. All right. Thank you so much. Yeah. All right, guys. Tuva mu luzungu. Ebiseera ebisinga, let's be honest with you. Actually, I'm thinking about okukola a video nga yakwebaza bantu. Kakalamu njagala nange okwebaza maama. Mbereko mu kifo ekimu ntandika ejjane yange kuva mu watandika paka. Njagala okwebaza. Butafuna budde bwebaza nekati. Maama nange njagala kukwebaza. And njagala bebaza because this guy is like my young brother. Actually nze we yangamba nangamba njagala moyogerako na mama njagala moyogerako, because tukulidde mu mbeera nzi mama wange yafanga ndi senior free, we lost parents, but Katonda abadde mwesigwa atusenkanyiza abantu nga mmwe. You became our family. Wogenda mu UK era ono mukubira otwali mu UK waliwo family eryawo nabagamba nti Kakalamu azinanga no it's your brother ajje mu nyumba ne batulekera ennyumba nga nene naye nga bagipangisa A and B until noga tugikozese paka tunava n'abantu abala. When you go to Germany, Mami Sophie, when you go to Switzerland, nebaza Mukama to people like you, and we always pray a blessing because you've been a blessing to us. You've been a blessing to him, you've been a blessing to me. Banange Mukama akibabalire namwe n'abantu mwe n'abali abasobola okugamba nti katumire n'abaana because ekiseera kye tajjiramu wano kyali kizibu and twalina okujja lumu tuli binyumya ebintu tetunabinyumya naye kyali kizibu nnyo naye abantu mwenda n'okutuceekingako. Nze nali sikirootangako ndibeerako e Bulaaya najja nga nentambula era najja wano mami nga nzirayo bano bansiba emiguu sigala wano nga sibitegeera naye mbebaza Kakalamu bwabanga kubanga ayogera ekintu ekyo mami twatuuka wano okujja Kakalamu really yali ku kisenge nange so Mukama akibabalire n'abantu mwenera tusaba omukisa nemze eya papa kubanga sebo okwata $1,200 ozifuluma ennyumba anedda nti kakati osooka nobala gwe gundi eno tebagirayo $2,000,000 kakati osooka nobalawo nga zifuluma muganda wawe naawe ebintu obiraba. Ekintu ekisinga okunewunyisa ku bantu ababiri manyi mbera n'abantu abasinga bagamba kati oyogera ku mama wo kyakuzalira ddala oba Katonda atuwadde bamama kati mbawula bwenti mama wange we USA mama wange we UK kati oli bwe twasinkana yatugulira bwe twasinkana omujjukira esaati ne simanyi yali shishi yali biche bye twali ebyo kyonna si kyejjukira nze ndya buli oyo bayina ebintu bibiri byebanjigiriza mu bulamu era tera nnyo wembanyogera n'oli mugamba naye kati kiki kyommanji kiki kyoyagala nkole bwana wange gwe kasita obeera mulamu kyekyoka kyenkusabira kati waliwo time otuukanga buli otandise okwebanja that the same thing ne mama wange kyentera okwogera naye nti kati naye mu butuufu
naye omuntu obandi kukola Kakalamu bireke bekasobera mulamu waliwo ofunye ngoteredde nawe osobola okuyambayo uko omuntu ki omulala twasabanga essaala Kakalamu kankigambe era maama kankigambe twagambanga nti nze nasabanga nenga nsaba Mukama ampa omukisa nfuuke mukisa eri abantu abalala nze onamanyiwe Mukama yampa kayumba e Kampala ne twatuukanga mu covid nga n'emikwano gyange abaana babeera okumpi emyaka ng'ebiri naye nga bali 9 abaana bato nina abaana bino bye tutwala abayimbi balabako bali abaana bava ku street naye nga kati you cannot tell tebamanyi na bwabwe naye omu amaze obusawo simanyi na sente gye ziva ogenda okulaba ng'ogenda okulaba because kye twasabira era nze manye ensigo Kakalamu gye bamutaddemu abantu bonna gye bamutaddemu kumuyigiriza ekyo nze nakula mama wange nga alina abaana 7 naye nga wakati tuli 14 nakitegeera agenda kufa nti bano abakulu si baganda bafa naye Katonda nga wali omulamu nali sikimanyi ne twali 14 twava nakasero nga ffenna emboko evuga lumu kwa yali musirikale nga muzibe emboko evuga nkitegeera butegeezi nga agenda kufa ate no twali kitegedde ne baganda ebali twabali balina bye bakayanira awo ebintu ne batandika otugamba gwe nno olabika oli wa street gwe toli muganda waffe si yakuzaala kati tutandika okutegeera nti bastoni bannamuli and kale tukyogerako right now kubanga twagala tukyogereko naye bafumbira n'okufumbira ne bazaala naye bwe bano abaana bajja ku street nga tebamanyi waabwe naye nkyebaliza Mukama ate tukula naffe ne tujja kati nange kyangwako bu research planning ne omwana yamaze obwannansi naye nga namutandika P3 namusanga ku Bat Valley nga tukola ne bajidisi babiri awo mutanse gospel unplugged kubanga abasachira bali bakola unplugged eri mu club Sirik ne tutandikawo n'omukulu wa Mr Prince Akayi ko Brigade kati nga ndeta aba gospel kubanga aba gospel bali mbu tebabakiriza kuyimbira mu bantu batali balokole kati nze bango mu church ne ndeta balokole awo mbayimbira abantu bwe nasanga abaana abo omu yamaze oyo omulaya mara senior 6 akyali ewaka Kabuki n'abalala. So mami bye mutukola mutusindikiriza naffe okukola obulungi and I want to thank my brother. It's very rare njogera kino namwe abali eyo. It's very rare. I don't know, maybe Satan is the yakikolo baki osanga wane Bulaya nga abaana nga kizo okusanga muganda wange ono nga ne mama nga bali wambwe bati nempisa I want to thank you even the way you speak inside you, leave alone this my mom we always sometimes we disagree. That's so normal. Even in heaven people disagree. But the way you speak, you can feel the respect you have to the mom. Because now you don't know how it would have showed the world, showed the people. Like you sit here, of course, and you start to speak. I don't know. You know how the kids this side speak to their parents. Yeah. But I want to thank you because the way I saw you speaking about her, it carries some respect. You could feel the respect. Yeah. Thank you for that. Thank you for that because the black families, the black communities, I don't know, but we are losing something. I always follow Steve Harvey, and there's something a little bit we are losing as black community, black families, But thank you so much because now you are another example to black community. Thank you. Yeah. Bana mutusonyo twadde mu luzungu ne bamama waffe sife twabagamba muleme kubana bamwe naye mutusaasire bagenda nno kuyomba Katonda wange. Kakalamu. Kati tubadde mu luzungu. Mami mwagala genda. Kakati banaye katugenda kusooka kupozingamu si kyekyo. Yeah. Tupozingamu. Tusooka tupozingamu tusibule ba mama baffe. Tukomyewo. Tusibudde ba mama waffe oluzungu. Naye Kakalamu Katonda. Bw'otegeera nti Katonda ayamba. Yeah. Katonda. Kakalamu. Teriyo ddogo. Lisobola kukujja gye wali obeera n'okeera oli n'aba mu Bungereza ba mu America nakkiriza omuyite maama. I know. Kati Kakalamu Uganda osobola oyita omuntu maama wano nno tesi kyakusaaga kiri meaningful naddala omuntu nga citizen. Yeah. Kati ye abama ate n'akola obuvunaanyizibwa bwa maama tiasobola okukwata se nze Kakalamu nze nalabako maama wo weeyukwe ate olinga maama wo
aba yagala kukola bintu mwana we nze Kakalamu nagamba twali mu UK esaati nali sina gifuna nze nakolekerewa mama nga totegera tugenda Stratford nengugamba omanyika tugende nkuwerekere mama wakusubira kujja weka wajja nange ku mugugu nawe wagenda mama subira kuba bomi nange kuli mabega Kakalamu nze omuntu omu yekka gwe nagamba dewa wansesa nanga Kakalamu tugende tulaba omusajja nyina omusimba gwanjagala omayi wakola bwoti wasoka nosiba tafu nosobote emitafu nanga Kakalamu no tujja genda omusajja nagamba omusajja nakatuuka musumba Kakalamu omusumba oli yantunulira bwati nangamba kaye buli nako nkulabula biyegwe kaye gwenda beerandani nti ye nangamba olwo nno nava ku mukolo gwa Buganda natuka ku mukolo gwa Buganda ate ne gucyankalana bonna abasajja baali wali Abangereza kati bagenda okulaba ku kamera kati yali ayogera bwati actually era yali oba Reverend Mbungereza n'abuuza banaye kambuuze oye kaye Wisdom omuganya mukulu abuuza oye kaye Wisdom kati omanye kyaddako nze natya nagamba Katonda wange ate kati ng'abantu ab'ebitiibwa batudde gye naveeyo simanyi she cried on and it was wa nenzija yantunulira bwati nagamba mwana wange nasooka akola bwati nina ku busente buno omusajja akola bwati oyampa busente ngenda okulaba enkeera nga njira kintu eki Kakalamu omusajja namugambye nti nno munaye nga wonda banzize nyinako muganda wange naye okimanyi nali saamugamba mbotuuka butuuzi namugamba wooli namugambako muganda naga Wisdom ajja kujja mbuuzeeko ngenda otuukako Kakalamu omugamba Kakalamu tugende waliwo omugagga omubuuzeeko nti nedda ate obwawa yaani biki Kakalamu wambuuza ebibuuzo nempulira obusungu nenga kaye kakkana twala omwana ono w'omusajja Kakalamu mutwala ze nasibye emitaafu sibye emitafu kati oyani kozi wangambye tugenda wani nabazijukira twagenda ne tufuna ne kadi ya goli eyokutapinga ngebyo byauba biweddewo tutapinga dukegera kugwako kati anziru sana batuka sina omulamu naye nga ndaba omukisa ne Kakalamu tomanyisa nyine nawulira twagenda tuuka omusajja ng'emmotoka yonna ewunyanga gye bakajja mu kyuma musumba musumba kwagala bannange tuludde okuwuliza kakati nno okimanyi waliwo omuntu omu gwe nalina okulaba e Manchester nawe beerawo omuntu ali ku midioko e Bungereza yakiwulira yamugamba nga onogamba naye bakayi baje era nali ngenda kugamba twambuke Manchester namugamba naye ndi wano netekera bakaye bazze namuga bakaye kayogera mukyaze namuga kaye agenda kuwa obutwa naye mulira nina we nagenda ne Derek wa radio atutwala watuka kisa nofuna sente ndoze Bungereza onobera atokyagambika ngokujja mu kifo lutalo aninze waliwo omusajja yali wa construction atuyita nange nkwegayirira tugende ntya ate we bani omanye ekyajjawo baali bantutte mu bantu babiri ng'ebyokuwana tutuuka eri ng'obantu baagala kumpa bbiya kane nga naye tuli ku kiwana twagenda eri kawaliro omusajja yakwata ssente ngamba nze siina kwombya ku kaye yadde ekintu kuba mwegayiridde agayi Derek tutule wansi tubalire sente zaffe zibadde ezakaye nti tola naye ndipo tutuuka tugenda mugamba oli mufu muzibu nigamba omusajja mwegende aganye Kakalamu byetulabye bingi naye ne Derek aliko ki Derek wamuna naye nawulira essanyu Derek we twagenda ku show eri gye ewa Richmond naye banaye Kakalamu banaye mutusonyiwe tutuuka e London Richmond awandika ku Facebook nti bannange ayagala okulaba kaye ne Kakalamu kubanga abantu bajjange ewuwe nga ffe tetuliiwo nagamba buli ayagala ajje ku Saturday ku saloon abantu b'e Bungereza ne bajja ne baba bangi omusajja akuwa Wisdom muliwuliddawo okimanyi nti omusajja
ebyo nebyokujja saaluni ntebe abifunaawo kati abantu bali bangi nagamba oli omusajja omuyindi amuwe enkoko benjokye addusa okuleeta bbiya ebintu batukubira amasimu nze no nali ngenze oba eri nekkerekere oba twali tugenzeewa simaina kumanya eyo gye twali omusajja nagakaye muliridda w'abantu bali wano naye Kakalaamu Katonda atulaza abantu twawunzika tukoze sho nekye neebaza Kakalaamu Derek wajjoyo wammuna nakola bwenti Derek jangu nemutambuza njukira abantu balinga 7 nemuga Derek twale namba yono namukwasa mama wa Foli Robina nemuwa mama Robina oyo nani nemunange Derek omanchi yangamba mu bantu abo bennamuwa ne bayatwala namba afunamu abantu aba nti yangakaye abantu abo bangasa nemuga komao bakola ki tongamba ekye nali njagala yangamba kaye nali awo naina kyempita abantu abo bangasa starting from mirimu nemuga tongamba kati komao nze nempanike emikono nebaza Mukama so Kakalaamu tufuna abantu nga bano roller coaster ride nze kati nsobola okugenda Bungereza neneralikira yo kimanyi ne Mukama Katonda nga muzeyiwa taata muzeyi twandize netujja kulaba Arsenal Richmond bambindudde mumulizaako Richmond namuulizaawo Richmond musajja wa kabi Kakalaamu Richmond oyo yasooka okumpe omanyi Richmond yawa Sakoze emitwalo 4 nga twakatandika YouTube naga jiwo oyo musajja oyo ayogera oyo nazituusa twali tutudde Sakoze ebiseera ebyo obwavu bwali muliko bungi si ono Sakoze w'ennaku zino azimbye amatama obwavu bwali muluma ne t-shirt ze emyufu akati nangamba Sakoze ale yasesa gwe bakuwa ssente ezimu ne zikuzitowerera yangamba nyina omuntu gwe njagala obuuzeeko nti bambi najja nangamba kalimonanga mukulu tukulaba wano oli bulungi nakutte akantu katono konze keke mmeka buuza naye Sakoze oyo bambi mwewuunya because olaba mwembeera gye twalimu teyali awo nengamba Sakoze olaba ompe emitwalo 4 nga bakuwadde ompe emitwalo 4 agwa ofunye dda yazikwata nazikuwa Richmond nawe ate oli Richmond amugambye otuuke waka yenkubira Richmond tasobola kukuwa ssente oziiwe kaye nga gwe takwokyezza Richmond musajja waffe nnyera kyobola omusajja osirimwerabira mu byafaayo byange yatuukiza kyeyansuubiza from the first day nze yaŋŋamba kaye nze ngenda okusooka okuleetera London omanyi nti ogwasooka ebintu ne bifa nafuna visa bwenti era Kakalaamu ngamba bannayuganda bw'ofunanga visa tambulirawo emizimu gye bamwe gisobola okuyimukaawo tufuna visa bwe tubini by'okwesiriwaza ate abatambula nja kugenda emyezi 3 giri simanyi biki nali ndi awo nga passport bagiyise ku embassy ogifuna omanyi nti namala kufuna muntu yankubira simu nangamba funa lawyer saamutegera namutegera Kakalaamu up to now yakuba naga gwe kaye bwezidde omuntu ku WhatsApp nangamba ge funa lawyer nga si wa Uganda bw'otoli mufuna toli kufuna passport yo ninfuna ne ekyansesa bampandikira ebbaluwa nagiteeka mu byafaayo nga immigration y'Ebungereza eneetondera neŋŋamba bagenda kunziriza refund za visa tekibangawo okujjako mba njagala okuddamu osaba UK sisasula neŋŋamba nze bano Abangereza mbagaye bampe ssente balimpa visa mbagambe munzirize ssente zange neŋŋamba alikooti sisobola zibasaba kaninde ndigikunnyonnyola gwe nafuna lawyer n'abawandiikira bagenda bawandiikira ab'Ebungereza nga tebamanyi na kumanya nti nno bayita passport yange naye nkubuulire olunaku olwo lwotagenda Bungereza lwakutramatizinga nnyo ate walinako Isima Kajubi Isima yajumisa owagazeeko simanyi baluyita batya Masaka Road London College
NASA na eri NASA na London College NASA. Wagezeko kusumanya NASA nawo kozi ate kola. Kai wali awo ku London College. Tuyageze ku London ye Bungereza. Isima yanku. Omusajja kukwatwa Melissa Dida bana. Yanku banga bulunako. Akaye amanyika itategera bintu bino bya kutambula. Fe tutambudde. Nana isima yandi badde. Yakwetegekera. Gambye kakala isima yagamba. Bamuteka mutaka. Ne bamuleta kusanyuka. Naga omanyika ye ebyabalimba nti agenda Europe. Tagenda nga asibo wano Kenya. Kinene South Africa. Kodi byalika Germany. Oba Germany ne bakugana okugenda e Bungereza. Kenya limba. Kati abalaga visa. Oba terimu ya Nansana. Kwe kujjayo zi passport no balaga visa zo waka. Na kuwata passport nenzijja kwanga kakalamu. Yisima yankuba every day. Nene omusajja abadde kyoni. Nentuka nengambo wayi kanzije yaga omusajja amanzikiriza. Ye kakalamu. Tobadde tuli awo kankole ka segment kano. Nalabye kakalamu twogera kuno nakuli. Twaswadde Uganda. Kakalamu osanga omuyimbi ng'omu Nigeria nga Wizkid nga alina bamanager bana. Alina bamanager nga manager we waayogera taddamu. Uganda ekizibu tulina abayimbi nga befuula abamanyi nenga tebamanyi. Eddie Kenzo yawandiise nze nande manyi byakusaga yawandiise ku tweet ye bwati. Naye yawandiika si Martin Beta. Era ndoza anti kati ndokyeka yagambye Martin Beta awandiike. Yagambye ate munenga taswala. Mbuye tamanyi nti kibayita neighboring rights. Mu bya corporate. Nga tamanyi nti kibayita omanyi bakita corporate and neighboring rights. Mbunga tamanyi nti kibayita neighboring rights. Ye yali amanyi kitegeeza nti katugalenga corporate bajiwa Uganda nti ze ziri ensi eziba kibayita neighboring rights ze Rwanda, Kenya. Nabadde ndaba. Tali wano interview gyabadde bakola ku TV. Ng'ekifaananyi kyo kiyitwa okufaako obufi. Lwaki wansindiza nga bagamba bati? Kifaananyi kino ng'oline nga Ragadi bali mu kwogera nti baali bapushinga nnyo gundi ya Ragadi ng'ayogera yaddeko TV. Naye nga bo tebabawadde mukisa baddeko TV. Ono si ye Kayono. Pozi baneyoka. Soko posing. Oline genocide. Njagala ekintu ekyo. Era ekintu ekyo kiraga abantu. Ono ani abadde ayogera? Babadde ku NTV Dr. Hudamani ebigambo tebitta ono Anwar Katamba. NTV ko nyini sebo ku wabadde ngujuga. Kakalamu soko posing wano. Ate mbyonoonyi. Kakalamu kati kankubuulire. Kakalamu. Abantu bano bayinza. Ragadi yabaddeko. Yabaddeko Ragadi. N'agamba mbuno twali bino. Yesebo. Kale nze kino ekifaananyi mbadde sikijjukira. Ngo yambadde t-shirt ya red. Kati Kakalamu kankubuulire. Ate gwe yali amusemberedde genocide. Ate nze nalinga gundi secretary. Yali omuwandiisi. Nze ndeeta Emma Carlos ono mulaba. Nabagamba bannange waliwo omusajja nakula mumanyi. Bamuyita Emma Carlos mulungi nnyo bwe bijja by'okuwandiika. Kwa kati omanyi Kakalamu fe kitukoze obubi. Ogera temera omukumwawo. Bannayuganda njagala batemera kibayita copyright. Mulabe nti abantu abamu babigwamu bugwi n'empuuta zaabwe n'abantu Kakalamu ekisinza okutta abantu obutakolya bannayuganda. We don't appreciate people. Olaba Eddie Kenzo tasobola n'okwogera bwogezi erinnya lya Ragadi alaba ndowooza kimuswaza. Kakalamu Ragadi abadde akukuluma. Kakalamu ngenda kugamba nze I always appreciate Ragadi. Kakalamu twasura olaba yo hoteli eventebe gye batunda simanyi eri ku lusozi bagita bati ebwe bajja. Kakalamu tomanyi mirungi gye tusuzaawo. Ngamali ku corporate. Tuli ku corporate. Bobi Wine weyesimbawo bannayuganda ngenda bagamba kino ekintu. Bobi Wine wamala okwesimbawo mu 2017. Government ne taking initiative mu by'abayimbi. Nebuuza Bobi Wine influence ajijjawa. Tukoze tutyo kuba Bobi Wine nteekateeka. Little did we know nti ne babagamba abayimbi abo bafuna ssente mu bintu bibiri performing ne copyright. Museveni awatandika n'akikwasa muganda we n'agamba we kuba ku performance tusobola obbagana kiri ekya copyright noonya abantu abategeera tubabuuze nga twefuula ababayamba
tubajjemu information tulabe kati because the government thought nti Bobi Wine sente zo actually Bobi Wine talina sente zeyateeka mu kaluka 2017 nze taata wange Semajwali yakuma yankubira esimu nangamba ndeetera abantu mbannyonnyole akalutu kabba tutye Kasangati nenga Bobi Wine ono ali mu kwetalaatala nkoze ntya nenzika wansi because kati nze Bobi Wine ne family manyi bensolo okubira okunyamba mba nyina gwenjagala mba njagala mukyala we ne samfuna nyina gwenkubira nenga Bobi Wine ono asolo butakitegeera kati wano nkoze ntya nennonya baganda baba nembagamba mbadde nsaba mukwatagane muzeyi wanga ngambye Kasangati eri kwa oli mutaka waayo kati ate abataka baayo baali bavasibe ekimonde ng'oli weenaalemu by default kati Kasangati ate nebaza ne Danny Magic oyo musajja mbulokolo bayire Danny Magic mulokole oyo musajja awuliriza nenga abanange waliwo bagenda okubbira akalulu batemyako era ffe Kasangati mu kaluka eye ekyaddondo fe abamu nga bebamanyi fe bali bajja tuttira nga we cannot go there kati muzeeyi waffe mugamba nyamba kwatagana ne bano bannange saidi eyo tebakabba oli omusajja weenaale mu bayita Sebalu yali ali sure nti Bobi tajja kulya kalu balina bagenda okukabbira kati ngenda kugamba omu kubataasa okubba akalu kuba yali amanyi the whole system muzeeyi wange ya linkings nti polling station nene hasija bagambo bakyaliyo batacha babasolo munoonya eno neno mugiteeke ka amaanyi era zigenda okuvaayo nga Bobi awangudde nga Sebalu nga takyalina kyakkola kati tuva mu kaluka 2017 bannayuganda njagala bajjira ku kya corporate mu kitegere bulungi mba ndi awo nga General Museveni anoonya abantu basolo muleetera nga bamugambye nti Bobi Wine ekimwanguza sente zajja mu kuyimba azijja mu kutunda ennyumba kati eyakimugamba ndoze yakigatta nti mu kutunda tape kibayita corporate ne performance kati Museveni agamba mundeetera abantu abasobola okunyonyera ebyo bayita ebya corporate kati yenga kyayita corporate kwe kutunda tape kati 2017 bantu ala mu meeting nga mulimu omusajja yafa bamuyita batya Azara kali Alex akatamula ne full figure gundi Dick promotion bantu ala Dick promotion ndo obarusini yalimu ne bani ngabo nabalana nalisi bamanyi oba bakasa oba bani kati nze bansportinga because bampuliranga ku ma radio before nga njogera ku bya corporate kati nzija mu meeting nenga simanyi tuli no mu State House dio no na ingoze nga naito manyi kikulese kati abantu batandika okwogera awenda bino yo musajja mwe gobaita Dick promotion yayimuka naga president bino byenanga bikyagenda maaso nyine ekizibu ndi muwageziwo naye ncha mu court bagera kunsingisa omusawo bagwa sente meka bitya bwe nategerera mu State House nti court za Uganda tezikola Museveni kasasi tegerera nti Dick simanyi oba kado babitya mbuba mubanja sente bagenda kugusala encha bagenda kumusinza Museveni yakola bwati yayita omukazi nabuuza Dick oyo mulamuzi kya ali musango bwati nagamba oli mukubira essimu abiwaaki wallahi Dick teyagendayo era yafa musango tebamuyise na gwongerayo otegedde nze ntegeere kooti za Uganda nti tezikola complete nkirabira mu meeting yasooka nsirise nno simanyi bigenda maaso akyabugumamu bakyakubugumya nsirise bwenti twakava mu kaluka Bobi bangamba bakola bati bali bonna abenankani abatunda teba batekale nga banga of course meeting yaggwa ne babafulumya ne banga gwe n'abantu abalala nga batusigazaawo State House tutudde complete simanyi kigenda mu maaso nga bangamba igwe ogenda kukwatagana n'abantu bwe bati kati bachita bata mu Luzungu nga banagamba nti baba signinze to genocide to do what I don't know kati tusigadde tukyatudde nga tugatufune mu kabuleke okulya era museta njukira wali ebijanjalo bana bitya tutuuka ne ngamba ndi ebijanjalo waffe ne wano nje museta house ndi ebijanjalo okitegeera of course bamani baleeta obenyama ne baleeta bitya omusajja n'akoma balinga bagenze kati n'agamba mwenga abasigadde ano njagala munyinyonyola ebintu ebi omuyimbi afuna atya music set mu kinyinyonyole
Ekyoko musoke munnyonnyola ekyafuna kati abaaliwo ne baogera nsirise n'abuuza ate kino kye baŋŋambye ekya copyright kati buli yayogera ebintu nga biri so technical ng'oli omusajja tajja bikola ki kubitegeera kati mpanika omukono musimplifyingisa kubanga njijukidde ne Wasura yajja Wasura yayogera ebintu nga Wasura amanye ebintu obuzibu wa Wasura yasiga alowooza buli omu ategera iPod biki byonna buli anoŋŋambye iPod yembu buli omu ategeera ebyo simplify omusajja oli mulunzi kati mpanika omukono muli simplifyingisa ekintu nga wandika ng'agamba mugenda kukomawo naku z'omwezi West you go to Genocide nze kati nkubuulira ffenna ng'abaali awo abagezi balondamu abantu bwe bati nze Ragadi oli omuvubuka Patrick bati yaliiwo bamita Patrick ndowooza muwandiisi wa Ragadi kakati ne Anita Serwaji naye ali wano Canada kati batulondamu tugende wa Genocide naye Anita yali amanyiko ku bya music iyo yali muganda wa Anita amaanyi ge yalina gaali aga ya General Secretary wa Trade Union kati nga byonna bye twogera bitambulira ku office ya Anita si kuba muganda wa si nga Anita ayina okubaawo kuba kye bayita Trade Union kitongole kya nsi yonna naye kyenyagala ogamba abatuuliriza nga nze simanyi nti nno tuvudde mu kalumu 7 anoonya baamugambye nti Bobi Wine ke yeesimbye buli muyimbi agenda kwesimbawo baamugambye nti abayimbi awo bagagga era obugagga bwe babujja mu kutunda music kye bayita copyright kati Museveni ng'alowooza totunda music kye bayita copyright kati ng'ayagala kumanya actually wamala okitegeera azibe enzizi Museveni oyo ng'anaalumba omulabe asooka kwetooloola n'amanya amaanyi go n'obunafu bwo owulire kye ngamba n'alyoka ajja okulya over kyentegedde katono okusala ekiri nti byonna byatandika lwa Bobi Wine era tebakulimba nga kakalaamu nti Bobi Wine si yaleeta ekintu ekyo pressure copyright nze kati tugende wa Genocide tuogera Genocide Ragadi kye mwagalako oyo omusajja bannange Ragadi mwagale Ragadi omutuuka mu meeting olina kyomanya asirika takuwakanya nze wantu okabebe kulu atampakanyiza okatwali mu lukungana lwa URA bene kakalaamu nze ababayimbi banneewuunyisa nze newunya ne Edikenzo kyaga nti akoledde abayimbi kiruwa it was me Balamu wadde sikolagana naye Balamu ne Bebe fatuyimiriza kibayita income tax nze kakalaamu okumpulya ne URA okumpita Simba Radio bampulya ku Simba kakalamu wabwe nga kwali era kakalaamu wandyeka nze ng'oli mu meeting eyo nze okugenda mu meeting eyo nze we mwankyazanga kumbe URA egoberera bampita mu meeting agakatonda mugulu nga beebase n'abayimbira ng'owoza kimu kati beebase tebabiwulira bayira Balamu tusole tumuteeke emabbali Bebe Cool ye yajja ne lawyer annyonnyola another side nze nnyonnyola another side tuva mu meeting ekyo ng'abayimbi abo boola era nze newunye nawuliriza audio za Lilo Puzzle anti onamugamba biri ebyobulugu naseka nengaakanaakaana kankaleke n'obunaku bwako akuli bulala ng'ayomba nze namugamba genda ku TikTok obyogere namulinda ajje ku TikTok teyaddamu kubanga bye nayogera abimanyi aliripaza asirike yajja mu inbox dansindika ne mulinda ankoleyo video egimwabye kati kakalamu ngenda kugamba nze era abayimbi abategeera omugaso gwange be bayimbi abannonda okutula ku board ya IPRS naye nga sinatuukayo tuddeyo kakati bwe tugende wasale olomuvudde wano kansoka maliza kana akantu bayimbi mmwe mutegeere URA yali ereese omusolo ku income tax nkiddamu abayimiriza omusolo ogwo mu meeting twali aba nze Bebe Cool Balamu byanyonyola byali gasiya bya government Bebe Cool yajja ne lawyer nannyonnyola technicalities nze nannyonnyola accounts wange
ne tuwunzika meeting yali yakuba 1 hour yagwa kiro nga bonna ba commissioner wa URA ebatudde n'omusajja oyo mulokole musinguzi n'asalawo nti omusolo tusooke tuguyimirize ku bye tuwulidde guno kuba twagenda omumaliza nga tugenda bawaabira naye nga tulwana ekyo nga tewali muyimbi n'ogu abitegeera muggyeko Bebekulu era nze kye neebaza Bebekulu yateekamu obudde ne ssente ze kubanga yasasula looya we nze nateekamu bwange ekyokubiri nze kakalamu abayimbi kino nakyo nkiddamu nzire corporate ojjukira nti okulonda kwa UPRS kutuuka kwa board omanye kyanondesa nga mumaze fubutula wasula wali mu kiri ekizimbe muzibalire waffe okufulutula wasula bangamba wasula mulogo era ne bangamba agenda kunzita nze ne ngendo tuuka wasale nga wasula yalimba dda sale yabyogera era batugamba yalina liyirizi mu kifo we mwali mu bangamba Kayoli ofudde nze abantu babiri bandabulako yali balamu ne wasula mu bulogo oba namulala okutemula mu accident kakati nga buli omu atya wasula tutuuka ewasale jukira tuvudde mu State House batwasayinize wasale tugende wasale tutuuka wali eggulu ata nagenda ggulu akyali erinnya mu nkeke simanyi bayita tuli wakati wa 2017 Bobby yakamala okulya akalumu 7 atandika olukwo olw'okusaanyawo Bobby Wine olukwo olw'okusaanyawo Bobby Wine lutandika Bobby yakava mu kalumu nga mwe abalukulidde anti kati tetumanyi Museveni bamugamba nti oyo omusajja sooka omutema enteekateekezi mugaana okuperforminga mujjeko sente zafuna mu music kati kiri kyafuna mu music bakiyita copyright kati Museveni n'anoonya baani abakitegeera bwe tumunnyonnyola awo n'ajja naga atulonda mu baddiiki b'abagoba bo baali baagala sente n'abalala Museveni n'alondamu be yalaba abategeera ne tugenda ewasale kumbe tutandika olugendo lw'emyaka nga5 nga tetumanyi tutuuka ewasale sale tumunnyonnyola Sale agamba kye munnyonnyodde ate kikulu tuddeyo wa Museveni tusula mu hoteri Sale atuvuga atutwala tuzze Entebbe tutuuka Entebbe tusanga Jeno ono wa Wembule Kayanja yali asse ku bibye kukaaba nnaku ye kati we yajja okukaaba ennaku ye Sale azze baya kuba saluti awo kati Sale wayingira yamukwata ku mukono bwati eventually omusajja n'atula mu meeting yaffe yatalina kutuula Sale yajja n'omusajja gwayagala ennyo omutambuzi w'enjaga gwayita Tony Simpijja mwe bayimbi mwe bagambe erono gwe Eddie Kenzo sigaza biguuna byo sigaza bakita biguuna koze sigaza bitibwa byo kiri kinsumatuse sigaza bitibwa byo Eddie Kenzo sigaza bitibwa byo but Eddie Kenzo temwina mugenda kutuuka we mbate mu appreciating abantu babaddewo Eddie Kenzo you've been including ebifana yibi agakatonda mugulu wemba nze bino mbate sabira byenze he singa wabinsindikidde I'm just shocked we biriawo kati ekitegeeza telefana nizo kwato kirina linda kino si kirina na kukirina ekyo kati ndaba bipya kati Sale omanyi lwaki yanteekangaawo kati hawe tugenda Emma Carlos before nga tunagenda wa Sale ngenda ku TV nga abana enoonya omusajja bamuyita Emma Carlos awo ng'otambula buli radio buli TV noonya naye nga njogera nina musajja nga Emma Carlos alinganga Julius Owa Swangs they are good in writing kati ngamba noonya omusajja bamuyita Emma Carlos kati nga tusobola genda wa Swangs omanyi Julius alowooza bonna wabatunda bwati mubabanaku omuntu gwamanyi ategeera ye Benoni kakati nga gwenjagala yekka owalo budget ye Emma Carlos munna etugenda emunyonyo tuli ku copyright tetunagenda no Wasale awo ng'oliyo tugeze okusooka kakati awo Catherine kusaasira emunyonyo bakola meeting mbande awo tuliwe nani njogera Emma Carlos ajja atambula ng'empale zaagwagwa dda musajja nangamba wisdom notuuka nagamba Emma Carlos nsanso okulambadde nkunoonya nti nakulayo ku TV ngo ngamba nabadde simanyi oba yangamba Katendo bampigi ng'omusajja takyabeera Kampala ne mugamba nkwetaaga waliwo ekitambula nabagambye nnyina omusajja gwe nnoonya ajja kujja kati ngende ewa Ragadi mugamba Emma Carlos namufunye nti agize kukola ki tulina okugenda naye kubanga biri ebintu birimu owandiika tetujja kwogera bwogezi nga basiru tuwandiike and I know Emma Carlos can do that munange tudde Wasale Emma Carlos watuuka wali omanyi oluzungu lw'ebiki awandiika
nga chali omanyi mbeera ne chali ngo teyali chali wange kuva dda naye namulabanga mu bidongo omusajja agezaako abayimbi bamuyiye obwavu bamwavuwazza kanenga mu omusajja ono kaakole ki era singa nalaba ande naye nali muleese naye ate tubuuzika ate ne ande azze nga wali ndabawo oba omanyi okulya n'ebirala ndaba obulamu buki isoke Emma ajja Emma yanywayo obubbiya kureti nga 15 olubuto ne lujja ate mwengwalinga wasale wali muwunzika nagammanyi tumulemu mujja mudde mu hoteli ng'oli hoteli munywa bunyi Emma olubuto ne lugirawo mu ikeegi nagaba naye wisdom waliyo senonoonya naye omanyi ate nga byawandika olowooza bijja awandika agamba kantwalirize obudde jjukira twalinga tudisikasinga nga kati nga waba tawandise nze mpandiika naye kati ebintu nga biri omukyala wa exzone alina okwogera Anita ayogera Ragadi ayo kati nange njogera kati naye ani atayogera awandiika kati nzirayo wali mu State House wembulaze bamuleeta accidental atudde mu meeting ne Sara azze ne Tone Sempijja kati agamba mzee bano batandika okunnyonnyola kali bannyonnyola atudde mu meeting Tone yasooka n'ayogera ebintu nga biri off ate Sale yamuwuliriza nga tebikwatagana ku kati kye yannyonnyola ekitegeerekeka naye nga Museveni si kyayagala yannyonnyola omuyimbi mbokuva mu studio simanyi ogenda okukola show ebibanda biki ow'ebibanda simanyi mulimu aba security yannyonnyola ebintu bingi naye nga si interest ya Museveni naye nga Museveni tasobola kigamba nti kati kweyo eyo yone bw'amala okwogera ati atudde Sale yatukomezzaawo kakati wayogera era muli mu State House tukomye twagende na biki Semuto Sale atuzza mu motoka wadde ki emmotoka Sale esolo osobola n'okusesemeramu omusajja avuga speed 3 kubanga ye ekinya tekiwulira kati atuzza naye awo tusanga Tone endoza yali akubidde dda Tone kyaliwo abeerewo mumusanga ku State House already Sale yamukubidde amudoza amugamba waliwo ekigenda njagala okibeemu kakati Tone amala okwogera Tone nga byayogera kyeyayogera kubanga nze naliko mu meeting ne General Museveni yasooka nentegera ayagala kutegera copyright n'omuyimbi akola atya sente kati ono Tone kyannyonnyola ngeri tobi kituufu naye nga kiri off nannyonnyola ebibanda simanyi bagende Masaka simanyi wabeerawo abasecurity simanyi nakola biki yenyo ebintu bingi ko Sale bannange kakalaamu funa omuntu akwagala Sale n'akola bw'ati Your Excellency oyo bamuyita Tone nze muyita Kiyenje omanyi lwaki muyita Kiyenje ko Museveni kubanga atuuka buli wamu era eno group gye wansindikidde ngikomezaawo nga njagala ebeereko leader kubanga sinze ndabira ddala omusajja oyo asobola okukuŋŋaanya bano Tone General Sale apangira Tone paasi yakulira mwena abagezi ku bitabo Tone talina yadde pitova naye kati General Sale ensobi kye yeerabira ate kye kyaziika Tone oba yayagala muziikiraawo oba Tone yali amwesibyeko nti bampe mbakulembere nga Sale tayagala n'amuziikiraawo omanyi abasajja abayeekera bazibu yagamba omusajja oyo w'amaanyi talina watatuka ate yasobola bano abayimbi naye alina ekizibu eki tamanyi luzungu nentegeera Sale ono alabika oba Tone yamwesibyeko nti mpankulembere abayimbi era Tone singa ye Eddie Kenzo yali mu kifo ekyo naye ndowooza yamukubiraawo tekinikali nti nkutuusiza nkubagidde naye tamanyi luzungu Museveni n'agamba kakati bw'aba tamanyi luzungu how will he explain the copyright how will he read the documents Museveni kati awo eri meeting oli Dick gye yalimu twakaana naye Dick yete yadda abona bagasiya tebadda Museveni yalondamu ye yatulonda cream awo n'agamba oli wisdom yannyonnyodde kye bayita reciprocal agreement kati Dick yali agamba ng'akuba agamba nti abayimbi bano abaagala music wabwe akubire ku radio zigenda kukuba music w'e Bulaaya kati awe nayimuka ne mwabya n'engamba kakati ate gwe wavuddewa Simba ne Malevo kuba music wa Misaki
Karo Kasita Shiba nekubo wa Beyonce music wa Beyonce ali expensive nnyo buli kibaita collecting management societies oba UPRS jeziri munsi yonna oluyimba lwa Beyonce werukubibwa kusimba Beyonce through UPRS kanchite bwento ya America eina agreement ne UPRS ye Uganda UPRS ejja kujja kusimbe bagambe mwakubo nyimba za Beyonce mirundi 10 oluyimba lwa Beyonce odukubo omulundi gumu ziba sente bweziti kati ezaba Beyonce jeziziri expensive chobola ba Capital Radio esingo okusasula ku UPRS kuba yekozesa nyimba z'abazungu esasula over 11 million a month nkukanze nali ku board Capital yesingo sasula tebakulimbanga temanyi na sanyi ate sente teziva kubanga naini wa Capital muzungu amanyi nti singa nko oluyimba lwa jazz emirundi 10 ne sitamusasula bajja kunkwata mu Bungereza nga nzizeye okabuli akantu ako kati abatya kati nengamba kati Museveni abuuza what do you mean reciprocal agreement ne mugamba nti Uganda twesiba kibaita UPRS is not just UPRS but kita CMO collecting management societies they are world over zikulembera by WIPO kakati ne mugamba World Intellectual Property whatever organization batula wa mu Switzerland WIPO bitongole byansi yonna bya UN bye bitwala music oyo ne mugamba kati CMO kibaita collecting management society ya America ina agreement twakola agreement fe abe Uganda nezo collective management society bwokuba music wa America wano baba agara center through UPRS laba ino ozisindika ne mu example ne mugamba Chameleone ye munna Uganda achasinza ofuna center mu corporate wa yakuwa oluyimba balita mawoko na mawoko ne lutunda nnyo mu Southern African countries kati kubanga eri UPRS zayo zikola nnyo ne bakunganya sente minungi bakuba ku radio ne bazileta Chameleone tebazileta Chameleone bazileta mu UPRS ngabo basubira Chameleone member mu UPRS wasula nakula Chameleone esimu namuga Chameleone nyina millions zo wano ziwera olukaaga naye bazindetedde bazi collectinze UPRS zeyo oba CMO naye etteeka lingamberi ensi yonna sola zikuwa kubanga toli member zina sigala mu collective management society ya Uganda tuzigabanyiza abayimbi abalala ba member uli akana akantu UPRS ejja kusimba ne collectinga sente bwebezigaba egabira ba member gwo muyimbi katsinga shiba toba member ne ba UPRS ejja kujja kusimba e collectinga sente because the take ligamba nti simba bwe mukuba oluyimba publicly muino sasula wabula wadde basi collecting sente za shiba wataba member wa UPRS Karo Kasita yaziria ne luwanga limba lesibe bivuze lyetteeka liri wa Odova kubanga bali kola bwe batonga basubira buli muyimbi yenna become member of collective management society era mu nsi yonna omuyimbi atali member wa UPRS oba wa CMO oba musiru hawo okay obotyo mujasinga tolina okay obotyo wa UPDF nga tolina battalion muri hawo tekiriyo kati oyina okuba kati now tunkuziza mu State House Museveni nali munyenye tibaita reciprocal agreement kakati abu agamba tone oli Museveni ngachajukira meeting oli wisdom yayo how will this guy interpret what wisdom told me about reciprocal agreement gwe Museveni yakupikingira yakwagalira wao ate kati before that meeting Museveni wali twagenda anga abaana babajasa bazirwanako nekaye kigeza kati tukwesibirako bwerere nedda munanga ate okuwangala tampanga ku sente era nze bamanyi mbu nempanka bamanyi nagenda n'emidaali egi jajja wange ensuubuga yalwana second world war tamanyi bano emidaali eno kuva mu wagenda wakulita na jemidaali nansindika egundi muzeyi waffe egundi bombo tugenda okutuuka nga wali abantu abadde bafuna obusiimo omusetiza jajja waffe jemidaali ejo waliwo jene yatwita natugayo wemuddamo Bama lwali waffe lwali tukwata yagende Bama World War II baba twalanga abajasi kati balina gye babagabanga station where station nti Bama emundu nevuga
nti wa stationing bwawa wali wakasente kibaba wafuta olutalo ekisooka mu lutalo tu na joininga the army ezo nazo no busimo nga wali wabazirya omusajja yampita nanga abuzide mu obo yagala obulamu ziveeko nga jeno mulamba twasigaza midali na butabo kudde wa Museveni ne mugamba sebo sente ezo tetuzifunye ne tuzivuddeko kati nzijja ndaba mu bya copyright ambuza ne mugamba kati nzijja nga ndi mukulembeza abayimba gospel munnyonnyola jukira yandaba mu bya midali nebimena musajja nayo mbye midali Gasiya naraba Gasiya oli tumukunde oli yafori yali atutambuza atulondamu awo nembivaamu sabiddamu ebyo byagasiga bampo mudali kutaliko sente nembagamba nze nali njagala sente za jjajja wange wadde ntono neterezi ate nze nali nzaagala nno batata bange naye nga njagala akasimako wekajja kabe ngazino simanyi sente meka naye nga njagala newane yakikola kulwa twasigaza jjajja wange ejo era tugirina kakati munna era Museveni yagirabako namugalaba tokwatako yali mugolodi usajja abawangula utalo gomanye mundu yali ebbama tola nti bajogerako tereka pere yasukkawo bafiirayo emundu yebbama yonna olutalo waduwo second waduwo monna bajja mu Africa abali ebbama bali batono abafrikawo walina okuba nga omanyi kyokola kakati munange yoyo nno jjajja wange ali mukwano gwa jjajja wa Bobi Wine gwaita walakira era jjajja wange agenda okukomawo mu second world war bikoze biti atandika business ze emawokota asangawo mugagga gwaita walakira jjajja wange azimba ennyumba ekyaliwo gye bayita mayumba 10 yesemba ku kibira Mpanga mu 50s akomyewo ekyali nawo wali ekijja kyaffe tulina ebijja bingi tulinako nekiri eno gye mwana wa kira tulina ekijja kinene bwekiti ku kkubo nno tujja litunda eri nedda twazimbawo ennyumba teri agisulamu waliwo omuntu si wakikago tusasula twagalira ddala eritayiko owaayi nange nabagamba bannaye mulimu entebe bweziti tugendamu mbusimanyi kugira eryo tulimaze kati munnange ngenda kugamba kati tone bwe bamugamba Museveni abuuza n'akola atya Sala akola bwati ebayira we kakati bano ekizibu kyenfunye bano from wisdom to these people bezala wakubanga bayimbi kachava chuka jukira ayingidde ne Jeno Kayanja bayira wate nkitegedde butegeza alabika Sala yali akipanze ng'amanyi tone ngenda mukubira wano Kayanja afuuke yamuleta kubanga Kayanja yali azembibye kati kyava akola bwati bayira we Kayanja ono bwe byabayimbi bannange baali tebannakimalayo Kayanja akola bwati asante sa kakalamu Kayanja yakuba salute nga nejakubira salute tusitegedde yali alina estabu anatolaawo yali amina Sala yakola bwati n'agamba bali abayimbi beezalawo yali mukwano gwa stabu tulina kunoonya abakulera nga tali mu bana abagezi nakola bwati naye obuno Kayanja ebyabayimbi ng'agenda gamba wabitegeera Kayanja ayimuka oyo wa Wembuli n'akuba salute naga thank you sir kali wamala okuba salute fenene tutuna twagala omugamba ate gwe musajja kakati fe abamu abaali awo ne tusanyukamu engeri twali tumanyi Kayanja ono kuba basobola obba waawo omusajja omulala nga tamanyi na Luganda nga muzibu kati fe abamu ne tugamba waayi Kayanja kale naye kati ekya Tone yali agenda okufuuka mwenye kati ate ffe abamu nze byonna byali binkolera kwa Tone muyaayi nga ffe Tone ono n'amala akirya mu butamanya bwe luzungu ffe tugenda mutegeerera kati nga wonna tukola ki tuva era mu State House Tone nga muwadde capital ya Buugi n'emmotoka emmotoka ejja luvannyuma kakati awo tufuluma tunyonyodde Museveni n'agamba njagala munkolere wulira kati nno njagala mugende munkole benchmarking mu nsi zino nagende Denmark, Nigeria, Kenya oniwe walaloba mundetere report kati ngayagala kumanya Museveni abuuza corporate ye yekoleeta okusinza ne South Africa muzine ensi to comparing what is best to implement here ekyokubiri omuyimbi wabatafunye sente mu performing Uganda we wala wafunira nga kasiwukira bagwa tebakyagula kumbe omusajja omanyi kyabuuza ayagala tumuleta report nti omuyimbi wabata performinze nga ne bakasiwukira bagwa tebagula music wala italina wafuna sente
ayina zifuna ku radio mu UPRS kati yenga Museveni kyabala kye tutategeera ng'ayagala tumunnyonnyole walala omuyimbi wasobola okufunira ssente gavumenti emuyambeko kumbe w'omusongera nti we wano wagenda oziba munange tugenze Denmark ngenze Nigeria ate nakosa ssente zange mbabanja tuleta report nti muzeyi okusinziza wetulaba abayimbi bano oba tubayambye teyakumenya nnyo nakuddayo kukulanda abangamba kuke twasulako mu State House obadde ki kino kifaananyi olaba committee yali bweti yaliko Emma Carlos kajja oluvannyuma kangambe Wembure Erika Yanja Ragadi Anita Seriwaji wa Trade Union Mole Nyesigome Works Zone ng'akiikira publisher Kaye Wisdom Minister Peace Mutuuzo wagenda Emma Carlos tumuleeta bulesi na kifuba faba era nze kinumanya okulanga Emma Carlos sasa nakunkubira simu ngomanyi bandyako ssente nga tandabudde kakalamu tusobola okuyamba abantu Emma Carlos bagabana ssente ku National Theatre nga tasobola nagamba nti musajja yandeeta wanaaluwa nenga ku ssente ze bagabana siginicha yange yeriko nga nze simanyi nakumanya nti byakugabana awe babeera ne ka office awo neewuunya Emma Carlos ne kaakati bagabana ssente ku National Theatre n'ab'ebitabo nenga takwatiddwa nsonyi nti kanoonye omusajja yandeeta wano naye nga nze nateekako omukono bandeeta Ragadi nga nze simanyi nti ssente ze baleeta zirimu ki era sisobola kunenyawo ba Ragadi kubanga bona babali basula musajja waffe musajjawo kitegedde munange kankubuuseeyo tukola benchmarking kati meeting ezimu balondamu nenga nze ezimu mbeeramu ezimu batandika okusulasulamuko nga togenda nze zimu nazirimu naye nga waliwo mudda waliwo abatajja waliwo mugenda gwe Ragadi divide and rule awo baagalamu bagezi kati baagalamu bagezi munaye nga tujja omulooya gwolabye awo bamuyita Kalamaji one of the best lawyers ayina faamu eyakabiwuuyo yoyo asembayo Kalamaji ono wa URSB ate kana akampi kekaani akakawala ka secretary ka Kalamaji abo boogera oluzungu bave nako baleeta lo faamu namba awo ebintu nga bisusse katugenda mu implementation naye ng'omanyi Museveni kyaliko tayagala kuyamba bayimbi ayagala mumukakase kati nga tugamba kino Museveni kasita oyamba corporate nekola omuyimbi newatayimba ajja kubafuna ssente n'abuuza ekibuuzo muddemu muŋŋambe kati emuyimbi kye mugamba bw'aba tayimba nemutereza UPRS waliwo abafuna ssente sebo mukama nga ogitereza abako really tayina walala wonna tayina waliwo nawe batuwa ne tudda mu meeting enda ekibuuzo ne kiddamu luli mwaŋŋamba nti omuyimbi waba tayimbye tayina ssente waafuna nate nga bangambye waliyo sports simanyi ani Spotify ne tumugaa muzeeyi wuliriza aba Spotify baswangs avenue ti batya nti abo kati omuyimbi atadde music wa ku Spotify nga tutandika okunyonyola wano twamalawo kumpi wetuleetera ne White Bender mu State House nga nti bamugambye waliwo ewalawe bafuna ssente White Bender we yali afuuse president wa Women naye ate tugendako mu meeting nti ategeera nti ffe baddeyo yajja buzinga president wa Women naye nga nabe tamanyi kyaliko kumba ali ku mugendo bazze naye omuko baagala abanyonyole online marketing weri awo kati ayo kya online kiyingirawo Museveni nga bamugamba ti kati ffe nga tetumanyi nti bamugamba era wonoosiba Bobi Wine mu streaming newano wali ajja kati Museveni bamugambye ekya ng'abuuza gavumenti ya Uganda eyambiddewa eregulatinze etya online baleeta White Bender yeetotogola nga Museveni anoonyamu eki how can Uganda kati Uganda wetuyamba abayimbi Ugandan government tebaako control wetuyamba awo kufuna kati otegedde White Bender awo nabona mmwe mulowooza muli kubirala naye oli ali kubirala ng'omusajja atugamba tetusobola government teeka ssente mu kintu kyetutaregulatinga twagala bayambako online katukoze awo balowooza simanyi swangs baagadde okujja bitya
awo wonna anoonya olwo nga Museveni ategedde Bobby ajja mu kwesimbawo mu kalulu. Ffe tukyali bapala tetumanyi kigenda mu maaso. Tuleese empapula tuwandiise tukoze tutya. Kati Museveni kati awo twegattirako tuleese bafiina awo Museveni okumanya Museveni yali muzibu newe yalambula eri ebya trek nze banfura MC bakusembereze ddala anti bandaba nze yogera ebintu ebyo akakasajja akagezigeze welusula kozi watugamba ku kyomuyimbe funa sente bagusembeze diwaki nekire kyosule ngo banyonyolamu kaka muganda wange mwekisi 2 bandetamu enako nga nnyo kunyonyola ekyo Museveni muzibu Chovola Museveni katola bampuga abo bampuga ne babagala nnyo kati abo yabatadde ku ttaka amala kwetola n'amanya amanyigo gali ddo bakazi sente ekyo kasakitegeera bakazi sente Chovola ba Museveni ne Bobi Wine nalabye Kaponga ayogera ekintu kyenzikiriza yagambye aba basajja mubaveeko bonna bazanya chess Museveni ekintu kya singo muluma tamanyi step ya Bobi Wine jazaako Bobi Wine ye opponent wa Museveni asose mu byafaayo nga Museveni yali alowooza ojuka Museveni yagamba nti nupunja jimaraho nkorera hansi nga alowooza wakwata bampuga n'aba sente baani eweddewo nga Museveni takimanyi ti akasajja ate bagenda do you know what it means Bobi Wine okubeera nga ali gyali na addressinga UN Nalako musajja nga agamba mbwe yabadde ayogeramu ate gundi kitongole kya Switzerland nga kalirengera empuuta UN ina branch mu Nseegi Switzerland Bobi Wine nayimirira na addressinga mbulirayo opposition leader yali akikoze yali sibagoberera ekituufu kakati Museveni ekisinga omuluma n'omusumbwa butamanya another step ya Bobi kati kankubuulire otegere kye ngamba munnange ffe tutegeera nti Museveni teyali mu kuyamba bayimbi nga bamaze n'otulonda ku boodi ya UPRS tutuuka twesimba tugenda mu COVID awo nawo wetulina ffe tulaba nga mulaba okimanyi nti nze nebaza Karo Kasita from here Spicy Shiba of course abamu baali eyo naye nga bankubira kubanga nze Ruchi yali anesimbyeko n'omusaba diguli nga bagala diguli abisalawo ba White Band abo ne Bushington bagenda ku URSB ne bagamba omuntu okwesimbawo olina okuba ne diguli ate ninote mia diguli olina okuba nga ekitone nnyo ya second class upper olina okuba simanye eri mu biti kali bagenda obyoga ne mbagamba mu miti Katonda nga ndaba nawanika omukono ne bambuuza wisdom ogamba nga yagikubiriza yalina mukyala oba mukinga deputy director wa URSB ne mbagamba tunaava tukyalo ne tunnyonnyola Moses Matovu papa ntino tusazeewo abagenda bakulembera badiguli kwaba basajja abayimba music Bushington naleta ensonga nga mutufu ntuufu naye nga nze ngamba oginnyonnyola otya abayimbi nanga wisdom bwe tunaddira abantu abakulembera ebyo ebintu bya UPRS nga tebaasomako tugenda kudda mu bintu byebimu tuteekawo standard wasula mubafumudde tubafumudde awo amaanyi mulina mangi kati ngenda kugamba kankyogere wano tebakulimbanga kakalaamu wasula natuulanga mu meeting omusajja yali akulembera URSB bamuyita erinnya nondyerabidde lisookerwako B banengo jeko batambuze batambuze naye muveeko twamujjeri nga ina yaguba ne skin nga ali mbita batalina wadde sente bamubagaba na sente kuba basinga bagwe yabandeeteranga nembalaba oyo batambuze muwandisi wa butabo nga naye nga toyagwa olubege genda omulayi kati sente zayina oyo atuuka ewasale n'amulaba nga ayogera nnyo oluzungu naga naye nasigaleeko wano nga naye ayambako emakalusi ne kwe kuleeta ne ande okuwandika ewasale and events naye tulina yewano bagaba na sente nga ffe munanga abobonga abagira abagira ekintu nga wadde n'ennusu neegi naye muno basanga mu kyaca abasajja kakalaamu abantu abadde nnyo abanaku obwegenderezanga era nalabye kojja Frank Ashumba ng'agamba Kabanda tikabanda ekizibu ky'olina wakulya mu maka ga 20 sivumirira sigansikolagana abantu babadde bubi nenga Bobi Wine we yagamba nti okulira mu ghetto ina kulwana kukola ki kuva mu ghetto ne waliwo abantu abamu mind nga zasigale nti babona abone nnyo basemberera kakala mbajja kukola bubi kati uli akantu kano mbaddewa nkugamba ngamba wasula aha wasula okuva mu UPRS
waliwo omukyala akulembera URSB bamuyita More obaye More biki oyo omukazi ali awo yaliko ne taata we yali mulwanyi twali tetumanyi mwerabi omanya nze abantu awo nabakyawa kubanga nze wentuuka omuntu nga kasitali ekifo nga tusobola mugambako tusobola bulwa kwanga taata we kyobola nono omukazi abadde akulembera ennyonyi bulwa taata we n'atubba paka omusajja yali akulembera bannange erinnya ngenda nakuswala bannange eri akulembera URSB kyekitongole ekitwala UPRS kyekiwandiisa abafu embaga betya kati kyekitwala UPRS ng'alina obuvunaanyizibwa kuwasula wulira kano nalinga ne meeting ye buli saa 12 okumala omwezi mulamba buli lunaku 12 ku makya nga teriyo na muntu wadde ragadi nga naye misana ba junior na bagende 12 omusajja n'atuuka n'agamba wasula yayita oyo omukazi akulembera ne baani baagaba kati agaba yakulembera intellectual property director intellectual property n'abagamba bamuyita agaba gayi mutono ali abamuyita agaba tayogera nnyo n'abagamba enkya wenzija wano nga wasula temugobye mwenna temudda wano mu office nadde ewaka nga mmanyi wasula bagenda mugoba nensoka nsirika bweni nensoka njako essimu ngendo jizaako nga bana bakula wasula ali wano ali mu kusiba bintu abaana ne bagenda okulaba wasula actually bambi n'abakwasa ennaku kubanga abamu bamukwata video namwe mwagendayo office yes mukotu ng'ali mu kusiba nga basiba ebintu awo yukira wasula yatuyitanga n'atusimbangayo ekyekumi awo mu meeting mutugobera omuntu anti kakati sikugo munaye tekyali kugoba muntu wasula yali sale yambuza ebintu nga wasula aliwo bye yamulimba nze nga simanyi nti nno nze byenjogera sale comparing wasula bye yamugamba I didn't know by the way I didn't know nze bino nayo nabeerewa nga wa Museveni wa sale nga njogera ku lwa mutima gwa art nga nze simanyi nti njogeramu abamulimba kati mba mmaze okwogera Katonda nga wali mulamu wemba nnimba Katonda to mwana wange sale n'agamba wasula nga yannimba ffenna twali awo ne mugaya kulimba ki nanga kyo nnyonnyola kirala ne kyangamba kirala I didn't know nti yamuwaawo startup capital ffenna twabitegeerera konze startup capital ate yaki kati nze nali sirwana mukulu wasula nze nayogeranga kutereeza naye nga mukulu wasula kyakozeeko kimala we need kubanga yafusekanga baana kati nga mugamba let us find someone wasula abenga oba advise eyo but wetagawo nga UPRS yalina abantu badiki matovu nga tusobola bajjawo kati omusajja wa URSB yagamba bwe mutajja wasula kati wasula avaawo tutuka okwesimbawo kati mu kwesimbawo bwe basalirawo abawake benda bajja mu office wa Bushington era omukazi yambuuza Wisdom nze nawakanya nzeko ebya diguli omukazi nangamba Wisdom oyagala kwasimba gwatalina diguli ne mugamba diguli byemwogedde byonna mbiyina naye ngenda binnyonnyola nti abayimbi ne banga Bushington I think yannyonnyola Kamule nensitegera nanga Wisdom omuyimbi oba anakukyawa batakukyawe it doesn't concern us naye Wisdom come to think about ng'omuntu akulembera wano tasobola nakuvuunula teeka nga wasula we yali asomye kati Bushington wakinnyonnyola nentunira Ragadi kubanga kati awo nga nze tumi Ragadi esiniya nga njagala Ragadi kati ne mutunira bwenda nga Wisdom you know what tukireke kikole ki ne kiyita nze okujja okwesimbawo ku board Isaac Rucho wali mu taxi yanjerega ne mugamba musajja kankwesimbeko nako twa campaigninga nga mu group z'abayimbi nenjogera byenkoledde abayimbi bannondo numeroti kubyenkoledde ne muga Isaac Ruchi mbulya byokoledde abayimbi ng'oggyeko kuyimba muri mitex nayogera kimu ku kimu natandikira bya corporate nenzira mu biki kati gwe kankubulire nze nagendako ku NTV nga complaining okuba music w'abazungu lwaki tebakuba music asinga waba nga sirina ku muyimbi ebyo nambireeta n'endagaano eyaŋŋamba okujja mu group nga Isaac Ruchi anvuma yali Karokasita yankubira naŋŋamba nali nva na Luweero nanga Wisdom gyamu mu group kye bali mu kukola nembuuza Isaac Ruchi mukoze eki nga sigenda nakwesimbawo ngenda okukebera nga byankoze nembagamba bane kantuuke wakanzi natuukira ku ndagaano z'NTV zaali zadda nenzikuba mu group nentandika neŋŋamba okuva leero kati neesimbyewo ngenda kwesimbawo ku board nali abayimbi bannonda overwhelmingly ne bannonda
bye nakola ku board bye nje okujja okwogerako naye kati kutule kino ekya copyright njagala okwetondera bannayuganda byonna kati etteeka lya copyright twatula wansi n'oyo omusajja Karamagi Lawyer baragadi n'abalala ne tuspendinga time etteeka lya copyright bayita corporate and neighboring rights kyeki Eddie Kenzo president w'abayimbi tamanyi kye bayita neighboring rights kyeki Kakalamu singa Karo Kasita awandiika oluyimba n'anedda kankole bwene Kakalamu singa owandiika oluyimba n'oluwa Karo Kasita aluyimba Karo Kasita agenda duyimba buyimbi gwawandiise mu mateeka ga copyright gwe nanyini luyimba awandiise omuyimbi omuntu omulala addako okuba nanyini luyimba gwe bayita executive producer ataddemu ssente ye Swangs Avenue kati amateeka ga copyright gabala kyobola aba Puff Daddy b'amaanyi si ba producer executive producer yateekamu ssente nawe writer omuyimbi Kakalamu kiwulira kino ekintu kati abayi etteeka la copyright ne bagamba kati omuyimbi waaba performer ng'azze kuyimba buyimbi ku ssente we tucollectinga siringi 100 ne zigende wa producer kubanga yataddemu ebivuga noono awandiise omuyimbi taafuneko ne bagamba omuyimbi anaafunanko nga kubanga yataddemu amaloboozi era yasinga okufunamu ssente entono kati omuyimbi bamuyita oyo ayina kye bayita neighboring rights ku luyimba omuyimbi ye neighboring waaba si yalwandiise ye neighbor Katonda wange wulira ne kano singa oleeta owuma n'akuba mu gita n'oyo ayinako neighboring rights kati bagenda sigeza era kitegeeza kale tugenda sokugenda kati bali kye babadde bakayana Eddie Kenzo era twaswadde kyovola Dax yagambye bw'okuŋŋaanya abayimbi bonna Dax bawa Momo ba 19 yabadde ku YouTube n'agamba bannaye okuŋŋaanya abayimbi bonna babadde ne Sakozi n'obatwala ku TV including nange n'obabuuza corporate tetukimanyi kubanga Eddie Kenzo kiyabadde alwanirira first of all takimanyi teyebuuza asanze wax waffe gwakosezza Kakalamu ffe twatulanga meeting Bebe Cool azijjukira mu covid nga balonze ne Dr. Hildaman kati obadde ogamba abantu ntuyagala okwetondera bannayuganda kuki netondera bannayuganda mu 7 yatukozesa okutegeera ebya corporate ng'ayagala kulwanyisa Bobi Wine si kuyamba Kakalamu ngenda kugamba etteeka lye baayisiza terina etteeka libaddewo kyetwagamba mu 7 twagala oli implementing tasobola dikola kikola kati era tasobola buli banayini radio e Uganda abasinga bannabyabufuzi kituufu tasobola era mu abasimba ne simanyi capital bitya si buli radio nti esasula mu 7 tasobola twamugamba wano laba wane Bulaaya singa club eri wali club eziriwo kuba ziba zikosa music kwezikuwa mu club basasula buli mwezi oba buli mwaka whatever license twakimugamba bakikole mu club ze Uganda ya Ghana ne tumugamba akikole mu mabara ya Ghana ojogende wano mu restaurant zine ziri mu banga zikuba music zina license kati mu 7 netondera banna Uganda n'abayimbi twamuwa byonna ebyama nga ffe tetumanyi nga tulowooza agenda kuyamba bayimbi kumbe Museveni yali yetekera Bobi Wine ng'akiwulidde agenda kwesimbawo ye nga byonna ng'agamba ayagala kumanya omuyimbi wa wajja ssente Museveni wrongly believed ti Bobi Wine tasobola kujja Bulaaya kufuna ssente Bobi Wine teri muna Uganda asobola muwa ssente agenda zijja mu kuyimba naaga akatusibe okuyimba kyovola baffe n'abaakola abalina passion y'okukola baliwe bagabana sente ba Emma Carlos bagamba akakana temukawa jukira kati awo nali ntanse nnyo okwogera ku YouTube nga bandaba nti mpagira Bobi Wine kati tugenda oyingira mu covid sente zebagabana ku National Theatre twogera no billion esukka mu kaga waziri ezaba promoter aizo no ndala waliwo ezajja bwezi tomudidi ezaba promoter nali yawo mwese no zezo bayina n'ekifaananyi kyange era wenkyakacala ennyo wayinza okiteeka era bo bakulaba ng'okyaka bajja kugamba gwayogera ennyo nga tuyina ekikyo kakatulaga neekola ensobi nalina mu katishaati kayero nga sigeamula kayero kubaye buno butishaati obwa sepolo nga kayero ne bampa cheeke wekicwa kati mukwano gwange omulala yali tazze ku olwo
anegayirira mujire ejo cheki nenginda mu kifaananyi era nibanga akati ngejo gideno oli mukwano gwo neera bakukube akakasente akifunye aba bitex bakirina era wechange nechangire nnyo neziramu ne tubagamba ne bakoma ne bafumya fees endala kye batukola ne bakola poster ne bagiteeka emakindi ku Barracks wano waliwo shero ne ku Barracks ne batwandika amanyaga endekezi nagamba no be bali descendants aba promoter ne bakitimba okumala wiki ngana bayita mmera aba baana yeze tabanyonga kati gwe kati kankule kakalamu kakalamu ngenda kugamba inzo okuwagira Bob Wine nga twingide mukalu mpona antya batwara report aba iso wa descendants gweza promoter tewali yako yani katonda nga ndaba n'ekiba 10 eki baba gamba temu omusajja oyo sare yampita bwati nangamba ku bwavu n'obugagga kikyo yagala jukira Bob yajja bwenze omanyi Bob obwavu bwe yanisaawo ati gwe kale gwe buliza byenkunyumiza ziriza na meeting zetutudde nga nze nyina okukwata nange omudidi ngenda kugamba ezo sente I signed ragadi signed abo batambuze tebalina bibasaininga kundi ani Abitex tebayina banoonya Wisdom musigini kyasi kubanga omusajja agamba Museveni omuntu gwamanyi Wisdom mu bintu byamwe bimugendo munoonye sigini kyayi n'ensaininga bilioni nezijja bwe zijja ne bagate mu kukawa omanyi lwaki nali ntandise noli omusajja omunyankole gwe bayita Ahabwe Rogers nga tukuba politics yekka katero omusajja ngeji yali munyankole anti bamukuba emigo yali alose mukuba emigo yaloza munyankole aina immunity bajizula nga si munyankole nnyo munyoro bamuboli emigo Dr. Rogers bamukuba emigo ayina mukata mu motoka bagera mutuusa ng'emigo egimuti omusajja gobulakonna munyoro bali bazaako yekolera yekolera namugamba yekolera kubuulire nze kakalamu waabwe nebageza simanyi gyobeera kuba nkusanga ku kkubo bakuba olwoja emigo bagenda omutuusa gye bamutwala bamutabu teyatamu abula yakkirira bannange bamukuba emigo kati nze naye kinnuma kakalamu ndaba kyovola omuntu wanjasamira ennyo nti Wisdom mbega okay bana abaana abasiru bagamba bakakabata that's okay neze oba nezo tewaziriyako zitwakusangira nze kati wuliriza twali bangi eggulu wonna nga nze njogera walaba balamu asobola okwogera nawo gwe wenjogerera kati wuliriza ndagalasirwanga naye yajjanga promoter balwamiti bonna kakati wuliriza akantu kano Sale kyemwebazaako yababuuza mundeetere report ng'omwana alina webaali bamuwadde ssente ne bagende waddamulira ne bagende wa David Muhoozi omumanyi oyo eya CDF bonna bagenda okuleeta report nga sina 10 n'eki kakalamu kati kankubulye singa nze gavumenti yali yampaako ku ssente singa Bobby yabitegeera singa nze abo bwenyini abenaalimu singa baleetedde obufaananyi bwange nkugambye olaba baleeta aka Dr. Hildaman we yagende wa Bebe Cool mu hotel nenga ezo sente yali amusasa kumba omusajja yateze kamera kati nze sirinaayo era nze kyovola nayogera bukyali nti bana nasulako mu State House ne bambuza wasula naye simanyi ne twasula eyo kati nga ndowooza wabayo ebifaananyi babeera babirina anti kati naye kyesente bakola ensobi nze singa bakwatako ku sente ne bampa aho kyekya olino sayininga olaba ne ggulu eyo bwe twagendangayo era ng'olina woba oyingira osayininga kati nze ebifaananyi bya Sale nze nabiteekanga ku social handle zange olwo nga mmanyi tuli ku kya corporate gwe kakati no abasajja bakolera bakeranga kakalamu omanyi ekifaananyi kye bankuba nga ndi ne Sale ne Museveni aba twebumane balamu ne muga balamu nkumanya oli mulogo gye kifaananyi ng'oli ne Museveni ne Sale nedda mulogo balamu yali ne bwogi gwakajja mu bintu bino bya entertainment kakalamu nze mbimanyi nabyogera dda ku TV ekibwedde ekyo kiri ambadde njagala kikugamba twamuleetanga mu nkuba ye ne omusajja bamuyita bwogi ngera bakwata ebitundu byabwe byekyama paka enkuba weekya kakati kati wulira kana akantu
bara moyo nga ngamba baya ngamba ki ne muga lete kifaananyi ababiri ngoli nabo nga si mukolo kubanga ababiri be bafuga Uganda omu president omu vice eka talabika abiri na bingi mu kifo kimu tawa mu kifo kimu bwekyo byanaka kati gundi waliwo omwami gwe bayitanga Anthony n'omusajja omunene gwe bayita Jeff Kolongoti afumutuka wa kanso ke mali wan kuba naye mulabanga gwe basendedda balabanga gwe bebyoya byenswa abo nabona ku last sibalaba onenga bakeera Jeff olubuto yakola ensobi emu Kolongoti bwe bamuleeta yajja no ku side yaba Sindi abawuma kati engeri gy'amanyi oluzungu ne gyeyasoma ebyayiti kati munange ffe yatutunuulira ne Rwagaddi yalaba basiru nze nalaba musajja mungi muzibu kakati Sindi lwaki yaleeta oyo musajja nga tugenda eri eggulu kiriki yaffe yeyogera kati ate Sindi ogenda eggulu guno mugongo nze nakwatako Sindi bwenti ne Genosale nga yali ayagala one on one nenga jantu gende nemuga jeno ono mwana ayagala kugwako mu kifuba nebetunulira bati nenkwata emikono gya Sindi nenjambaza bwenti Genosale muga mwenyweze munyumyemuko naye walinga olabiko ina biwali omutwalira ndo atina sirina nayo Sindi yali mukwano gwa chovala Sindi bwe tutuuka ku show ya Shiba ne Sindi yanyigira nyera ne bawa kimanyi Sindi little did she know nti Shiba ate tuvuddeko walako kati yeewuunyo okutuuka ali ku mawulire ebya kwaka kati labayo Sindi mwebi byonna byenkugambye twagenda eggulu bikya n'ebirala bingi covid yawo nga tenakujja mu byawuma enjala emuluma Rwagaddi yanaye naye ebintu bino bizibu nga Sindi nga tuba naye kati yeewuunya nnyo bambi osegedde nze munaye nno kakala mu ndaba bwe tutuuka ewantu nga oli omusajja ogw'omukisa bwe mutuna bwenti sente sola zimpa ng'asolo ziwaggwe gwe gwenteekayo bali abasajja twabasanga asiiba n'abasajja banne ffe tuzze ne Fiina ayambala olugoye si misuru tulina Sindi ebbere liri liti alinga atazaalangako osegedde ono Anita Seruwagi ye aliriza budi omulaba alinga mu mbejja tozina nawo mukwata na ye ng'omukyala n'omukwata nako nze nali gaadi ye ng'osobola okukwata ku Anita kuba abasajja vaako era nze nali ku gaadi abantu aba Anita ne Mmole kuba Mmole mmanyi mukyala mufumbo mbu eggulu basuzewa era nga room making sure nga basuze babiri Anita ne Mmole mbalaba basibyewo tebafulumye nebo nabo abamu bwe twagale nabo mulaba obuli ali lugikweggula saa 11 antu alinga mwacholi in kati ebya copyright nkiddamu nga nenenyeza bannayuganda n'abayimbi mu 7 taletaako kintu kuyamba bayimbi ye baamugamba nti bw'oba oyagala kukuba Bob Wine sooka omutegeere ozibe byonna byafuniramu ssente Little did Museveni no bw'okimanyi nti Museveni kyamukuba shooko ti bannayuganda basonda biliyoni emu eri Bob Wine ojuka bino abaana abantu bagenda nga bali omanyi nti awera biliyoni bali ani ono omusajja omulokole meeya omusajja omulokole yavaayo n'atunyonyola ssente zebakuŋŋaanya omanyi ye yali shooko kati Museveni teyakibala kati nze nakolanga nga nze ndowooza bya copyright naye bakukozesa mwana nyo era Eddie Kenzo gw'olaba tayinaayo wadde kiwala omuntu gwensobola okwebaza ow'NRM ng'oggyeko Rwagaddi is Bebe Cool mu meeting n'emu twali oba luddawa ng'andaba omusajja afa nga ffe bali abamu betunyonyola kati ng'awo tokitegedde awo ffe abamu naye ng'okigambe Bebe Cool nedda tibananga omusajja kati Museveni akusenda atya awo obutaddayo obutaddayo kati okomoddi ogendayo mulaba gwomanyi nti nze bansindikako email simanyi bikoze bitya naye gwomanyi okunkanga okwali awo jjukira naye ntandisa okwogera kati wentandika okwogera ebyo Bobby biki najja neteeka emu nze WNRM atali kidoli oba kidomola kuba saagala kuvaayo oloseero kati nga njogera nnyo nti ndi WNRM atali kidoli oba kidomola kati nenjogera byenjogera ng'olwo kuba abasajja abo tosobola bavaamu n'okyuka omulundi gumu oba onoonya kufa era kituufu kati ne bagamba Sale ne bamuleeta ripooti nti Wisdom bagenda ogamba nti nsinkana Bob Wine bane nga simusinkana
n'ababuuza nti omusajja oyo mwana nomulaba kada si kada agenda kwagira Bobi Wine titukoleta tuze mukwata gwomanyi nti nno Sale yamprotectingako eyo period kubanga bajja bwe bati nga ne aga Katonda mugulunze sisinkana nkodda mulira Isima yagende wa Muhoozi bamwe drone nga Muhoozi buli omu amuyita David Muhoozi nze bampita nenga abannange akatono kenyina kamala kubanga nga abasajja bakuwa sente togenda kuddamu kwogera kintu kiri against them gula basajja mivule kituufu kati nga nze mmanyi gyendaga and the way gyotandika okukkirira bwoti protectinga ebintu byotalina ku mitwe nze nagamba banna Uganda bankwatako eyantasa yali bajjo ne bantwala mu maka g'omugagga omu buli buloga full figure Isima access Ashiba Katobani ng'ekibuzo kiri kimu bakubira General Sarao ne bamugamba ono omwana wo nga bagamba mutabani wa buli muzeyi wange ono mutabani wa kubenaale mu social media tumukolere nga osivao full figure nga alesa bana mawuli aba yaleta Seguya ne Kasuku nga tebabatumie ne bakasbaliyo actually Kasuku baya komawa kubanga Seguya simanyi ngeji yayingira Seguya nzijukira yankwata bamugana okuyingira kwa babuza full figure banani agambye ujje nabo kati full figure nga ali sure awendi siva ngena vanga nga bana infuse we na alemu Seguya nkube bifananyi kakati ngana nze kuba nali manyo obulamu bugani bajjo yantasa bajjo n'agamba era nezo sente zimajinjogira keza promo era bajjo n'agamba era bajjo gosoro gamba nakakasa nti wisdom yafuna sente bajja ababuuza bannange fenna abali wano okuva kwa Tibaka Kato togerere naalemu omwana oyo mulaba ayogedde mazima nti siwe naalemu mbadde nsaba muwe chance fenna tugende ku mikutu oyo mwana n'atulemba okukuba omu bwe mumukwata wano ne mumukwata mugenda kuba mumukoledde mugenda kuba mutufudde banafu nagamba full figure Ashibaga Kato basajja mivule mwena fenanga wetuli oyo mwana asolo tule mukuba bajjo byayogera bye byamponyi kanaye kati wetubaawo bajjo nangamba waliwo omusajja alina ddiiro ogenda eri Ronald Manje janywere enjaga buli ne banga buli naku bagenda kumpe mitwalo mumeka atana awo bajjo yali azirina nangamba naye kati gwate bajja kuwayo ng'ekinana buli lunaku wisdom just genda kubanga kino kyali kiganye ngenda nera na mayinja nandigambye nti abantu nti mbagira Bobi Wine ngambadde nange nali ngenda nno kakalamu ffe twafiirizibwa sente naye muno ebintu byonyumya tulinga abali mu the same situation kati olaba nze nali simanyi nti ediro gimanyiko ate olonga baje ya kampa zino ngako nagamba ate na ziri nzazina nga ziri mu buutu nga ziri mu box ya Renzori abikula kwa bwati Ford naga oziraba tugenda jinja bwina ko jafuna nga 15 bajjo gwe nga bali bakusedde yali asedde nate nga mpadde zino ngamba naye Seguya yangamba naye kaye Uganda wawo osobola okujja sente z'obulunako nimbagamba tewali naye sikiwulira kati bantwale wa Hassan Nassa oba ye promoter ali eyo Yasini nga ine motoka enyirira bweti yali enyirira nankola bwati nanga ne katika ye Bobi Wine go wagira ata yogera mpola yayogera mpola nangamba omanyi nali mwadde ku sente nanga yategese kyalenga nambuuza kaye oyagala kufira mu bwavu Yasini yangamba Yasini yategeka kyalenga yangamba fenanga we tuli wano tusitula mayumba goina je ositula tinidda oli mwana muto lwaki tokwata sente Yasini bannange Yasini yategeka kyalenga nakuba sente yakuba sente simanyiwa nategeka yasoka nambole ne bakisazaamu nagende ebisabala nafuna kyokate ne bamuliyirya neze ezagira nenga muga yabiddamu ebyokuteeka ebivulu alabika taddangama ayinawo ebintu byazannya omusajja engeri gye nnamulaba awo buli omu yalina sente mu bbuutu ng'ejjudde my friend yantunulira bwati kyonyumya kyenyininyini
bamuleetere emmotoka naŋŋamba oyagala kufa naye okuba abasajja yalinga makesinga ya wansi bweti ne bagimuleeta nga munda ewunyanga gundi ngeri nayingira bweti nanga leka nkolage Kakalamu abaana balina ssente bwe bati naye kyokka nga bamala okuŋŋamba nga takuwaayo wadde kakadde nkugambye Kakalamu abaana balina ssente bakukozesaamu kakati naye nze kyeneebaza Mukama ebyo Eddie Kenzo bye yeewaaniramu mawale ebyo bintu ffe twabikola naye kineewunyisa nti obeera otya pulezidenti w'abayimbi nga tomanyi nekibayita corporate and neighboring rights yagambye ye kyali alowooza neighboring rights zensi ezirinaanye Uganda. Neighboring rights ye muntu nga Shiba ng'ayimbye buyimbi luyimba nga si ye aluwandiika actually Shiba tekimukolera katuleete nga Winnie Nwagi nti Winnie Nwagi Swangs yamusayininga bamuwandiikidde oluyimba najja n'aluyimba kitegeeza aba Swangs be bananyini luyimba kuba be executive producer omulala nanyini luyimba ye writer. Shiba ajjamu buzinga third party gwe gw'owulira naye si ye nanyini luyimba aba alulinako neighboring rights. Olina kyebuuzaku ekyo tugenda kusukkawo wano leero tetusukkawo naye lowooza tetuyimiriddeemu ne tukola ku gundi oyo omulala gw'obadde ogamba byagala twogereko omutima tegusiimye gusiddemu katono basajja bakukozesa nnyo mwana ate mbadde siwuyanga wakeeranga nnyo ku radio awo nga tebampa na transport tebakola werekereza otulo bagamba era nze Kakalamu nze because of Bob Wine ebyo byonna bye nakola mu art industry byonna the directive was temumuwa ssente kati because ate sibanimpadde ze nateekamu ze nali manyi nkolera industry naye Mukama nga wali omulamu byonna tubirekera Mukama Nettone Sempijja yemu abalina obulumi obwaddala nnyo kuba Nettone naye ndowooza kyalagawo mmotoka ye bayinza ogikusimula n'ekubulwa amafuta era ebiseera bingi yalinyanga kaboda. Tone musajja wattu kyasigaza mukwano gwa Sale Tone mukwano gwa Sale naye nga gwe kyolina omumanya ensi bwetu kale tugenda basibulira wano kulakutula n'ensi yange Uganda takumira mpeera abankumira. Bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.